mbalamusizaako mwenna bannayuganda buli mukyasinzira okulabira akatambi kano okwetola ensi yonna abalangira n'abambejja basaava ne bannaava na buli muntu yena sekinnoomu gy'oli wonna w'osinzira okuwuliza akatambi kano mbalamusizaako nnyo kansibira nti buli bulungi olunaku lwa Sunday naku z'omwezi 14 ezakonka ku mwezi ogwokuna omwaka 2029 kansibira nti buli bulungi nga bwe nabasuubiza nti olunaku lwalero nja kuba ntuuse n'amawulire agatalinda ngeri gye siryaza amaanya budde lunaku na ssaawa ntumbudde kale naye akatuuka akulamusizaako nnyo kansubire nti oli bulungi mugyebala kujja mutuusaako engalo mmanyi nti olunaku lwa kimpowooze munsiza amagulu meeru abamu bava mu musana abalala ate bayingira obunnyo obuvu nga bwebimanyi ate ffe waffe tuli mu kiseera kyankuba kale bwe mbalamusizaako mwenna nga bwe nabasuubiza nti nja kuba nnyanguwako ntuuke mu budde era ntuuse nsabye akatuuka yenna ekyokola kimanyi ntambuliza akatambi kano okaweereza buli muntu yenna munnayuganda gy'ali akwatibwako ensonga za Uganda n'eza Buganda asobole okuba nga akettanira ekyabulijjo kiri nti ntumira ku bannayuganda mwenna abawangalya mu ggwanga erya Amerika buli ssaza lyonna nkutumiddeko gy'oli ng'owuliza akatambi kano oba onookalaba ng'okasaze ku mitimbagano egy'enjawulo nawe okutumiddeko nentumira ku bannayuganda mwenna abawangalya mu ggwanga erya Canada kansubira nti buli bulungi ku buli kyalo oba buli kibuga buli ssaza lyonna w'oli kulamusizaako kansubira nti buli bulungi mwebale kukola mwebale kwebera mwate mbaagala nnyo nenjolekere eggwanga lya Bungereza mulamusizaako banyabule basaba mwenna abalangira n'abambejja basaava ne bannaava na buli muntu yenna sesinna omu gy'osinzira okukola akatambi kano mu ggwanga lya Bungereza buli kibuga kyonna gy'oli kansubira nti buli bulungi nange ndi bulungi okusookera njasooka okwongera okuddamu bakubagiza olw'okufiibwako munnayuganda munnammwe gwe mubadde muwangadde n'ebbanga ddene abadde abatuusaako ebyokulya n'ebintu ebirala Allah gwe yajjuludde mukulu Pascal naye tewali kyakkola mwebale mukingiriza mwebalekingiriza family abolugana kona mukwano mwe n'abantu b'Ebungereza mwalaze omutima okuŋŋaana okulaga omwami oyo omukisa gwe oba okwagala kwe kwaleeta manyi nti mumwagala bwe mutyo mwe n'abakuŋŋaanye kale nange mbaagala nnyo nkungubagiramu nammwe mwe n'abantu b'Ebungereza olw'okuviirwako mukulu Pascal ffenna lyekkubo enjawulo ya budde mwe n'abali mu lumbe abali mu kungubaga nammwe mbalamusizaako mu ggwanga lya Bungereza bwe nva mbanjolekedde Ssemazinga wabula mbalamusizaako banyabule basebo mwenna abalangira n'abambejja basaava ne bannaava abali ku Ssemazinga abulala kansubira nti buli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu ate mwebale kwagala nsi yammwe bwe nva mbanserengese ku Ssemazinga wa Asia mbalamusizaako abooluganda mwenna nab'emikwano abali ku Ssemazinga Asia kansubira nti buli bulungi mwebale kubeerayo mwebale kweberera mwebale kwagala nsi yammwe nange mbaagala nnyo abali ku Ssemazinga Asia nfubutukeyo nenyingira Ssemazinga wa Middle East emunsi zawala mbulamusizaako mwenna bannayuganda kansubira nti buli bulungi mwebale kukola mwebale kweberera mwebale kwagala nsi yammwe ate mwebale kukola manyi munsi z'Abawarabu si byangu nnyo naye mugezeeko nnyo okulanga mufuna ekyo ekigula amagala eddiba kubanga kyemwanona bwe nva Middle East mbanjolekedde Ssemazinga Africa mbulamusizaako mwenna bannayuganda buli mungi osinzira okuwuliza akatambi kano ku Ssemazinga ya Africa kansubira nti buli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu nkomekkereza oba nfundikira ndi mu Uganda kale gwe munnayuganda yenna ali mu mambuka mbaserengeta mu bukiikaddyo mbasekkati kansubira nti oli bulungi webale kukola webale kwebereramu mbaagala nnyo olwo nsembyayo Kampala mukono wa Kiso mwenna mulamusizaako bannyabo buli omu gy'osinzira okukola akatambi kano woba osinzidde okukalaba ng'oli mu makaago oli mu yafeesiyo oli mu takisi oddaka wonna wooli abali mu barracks ez'enjawulo abali mu yafeesi abali mu mutana abavuzi ba boda mwenna mbalamusizaako kansubira nti muli bulungi abalangira n'abambejja mbaagala nnyo mwebale kubanga mugoberera mu sharinga akatambi kano bwe mmala obbabuuzaako babuulizako eddakika zibeera 3 njagala kati kusaba ontambuliza akatambi kano video nabagambye nti nja kuba nkambwe mukko njagala ontambuliza akatambi kano njalo kantambulize osharinge kye tuyita okusharinga osharinge video eyo ku buli muntu gw'osobola okuba nga omusharingira olina option oba olina okusindikira abantu 10 naye abantu 10 basindikirako abantu 9 osigazeewo omuntu omu gwe kennyini ka video kano okateeke ku page yo oba ku account yo omuntu atayina muguukiryo ku account yo oba ku page eno abaye nga asobola okulabira ku account oba ku page yo ebisigadde mukama ajja kuba kulembedde kubanga saagala obeere mukodo akodowalira information ng'ate gwe osobola ogifuna njala kusaba ekintu kimu sharinga video eno buli muntu asobola okuba nga agifune olina option y'abantu 10 sharingirako 9 emu esigaddewo okisharinga ku account yo oba ku page yo omuntu atayina muguukiriro kulaba video eno ku page eno ya LBS TV please ajja kuba asobola okulaba video eno ku page yo oba account yo alright
Njagala kubanga mbatuma mumpitire abantu bano wammanga. Njala mumpitire omukulu John Katende abere ku video eno. John Katende wa Ebonzi abere ku video eno. Njala mumpitire Salonga Mulengejja Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga abere ku video eno. Njala mumpitire Kiwalabe Mare abere ku video eno. Njala mumpitire Apoli David Wasajja abere ku video eno. Njala mumpitire omukulu gwe bayita Kasekende abere ku video eno. Mathasi Mpuga Nsamba owekitiibwa Hooligan Mathasi Mpuga Nsamba abere ku video eno. Andoza njala mumpitire Sogona Lubega abere ku video eno. Owekitiibwa Apollo Makubo abere ku video eno. Joyce Nabosa Sebogwao abere ku video eno. Daudi Mpanga njagala abere ku video eno. Omukulu Bali Mugera njala abere ku video eno. Sara Kagere njala abere ku video eno. Saako n'omukyala gobayita Agenesi na Balamba oba mugumuyita Nabaloga naye abere ku video eno. Abasigadde mujja tusanga Busanzi. Ngenda kusaba President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu mbereko ku video eno dakika 3. Njagala kusaba omuntu yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka oba amuliko okumpi oba oli mukwano gwe oba oli muntu wa kyama ogenda ku kondingira video eno ogimusindikire bw'anaaba nga limbisirayo eddembe asobole okuliza akatambi kaaliro mu bulungi bwako akawulirize osanga anaakajjamu ekyamakulu okusinzira ku byengende okwogera. Kati webasaba okuntagingira abantu abo nsaba munumire kutukusa Ssaabasajja Kabaka mugende musajja watuuse njala twogere bigambo bino nga kwali oba naakamuwa wonna waabaali. Kale abasigadde basebajja okwota sigenda bayita n'ekijja baka katako kubeerako kuba nkimanyi bwe nkola video zino yose yobeerako mukazi wo Janet abeerako bajje no bonna ebyokwenda abeerako abakulu b'ebyokwenda bonna abeerako poliisi na buli muntu yenna abeera ku video eno kirungi nnyo oba kambutuusiza ddala gye bulina okutuuka buli omu n'abutegeera bulungi nnyo mwe nammwe mbataddaawo. Alright, olunaku lwa Sunday njagala mumpitira n'omusajja gwe bayita Sally Moses oba gwe bayita Bebe Cool. Njagala leero ku video eno bulungi nnyo agiwulirize bulungi nnyo era njagala emukenyalo. Njagala mumpitire abooluganda oba famire y'omusajja Kato Kajubi ow'e Masaka kati ng'ali mu kkomerero zira gy'apookera gye baamuweera Kanyoka Wulire kanbaga nti mulwadde wa kansa oba oli mutabani we oba oli muwala we oba oli waluganda okulona mikwano gy'olubeera ku video eno then ebisigadde tujja bikwasaganya nga video bw'ereeba etambudde. Kati video nga mumanyi bw'entera gikola buli azaamaanya obutasooka kuyisaawo bulango bw'abakama bange then tulyoke tugende ku video eyatuleese sharing a video. Network mugireke gwe tambuza video sharing a video network gireke tulwana nayo. Alright, njala soka n'akalanga kagamba the third annual gender based violence ensomero ejja kubeera mu ggwanga lya Canada nakoze omwezi 29 omwezi ogwa 12 mwaka 2024 ekomekereza begenda koze omwezi ogwa December 2024 omulamwa gwa semineno gujja kubeera gender based violence and intersectionality. Omuntu yenna ayagala okwetaba mu musomo guno oba semineno ojja tutukirira omukyala Dorothy Kajumba ku simu ey'omungalo +16479290340 ku simu ey'omungalo. Semineno ejja kubeera mu kibuga ekya Canada kye bayita Toronto mu conference gye bayita Toronto Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W 1G5. Okumanya ebisingawo ojja kubira omukyala oyo asobola okuba nga akunnyonnyola biki ebyetaagisa osobola okumweyongako n'okuba nti akubuulya biki byetaagisa okuba nga osobola omweyongako mu conference eyo. Akalanga kagenda okusembayo bannayuganda mwena gye muli okwetoola Uganda yonna mu mambuka mu Maserengeta mu bukiikaddyo ne Masekati nga okwata ensimbi zo n'osuubula ekintu ng'ogenda kifunamu amagoba oba ng'okola business. Kebere business yakuvuga kagaali, yakuvuga boda, yakulima mwanyi, yakutunda bintu, yakusuubula ki ng'oli musuubuzi. Njala kutegeeza oba ovuga boda oba ovuga taxi oba ovuga loolo ovuga ki. Njala kutegeeza obubbi obufere oba okulemesa bannansi endya n'ensula n'okubavuwaza n'ekigendererwa tuukooye. Buli muntu yenna amanyi nti okola business ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokuna
wagenda kubeerawo okuggala amaduuka gonna ne bizinensi okwetoola Uganda ng'abasuubuzi beemulugunya ku misolo egiyitiridde. Gamba nga guno omupya gubasabirako receipt ogwa IFRS tax oba IFRS receipt. Gamba nga ne 18% VAT gubatadde ku basuubuzi ku bisale eby'obupangisa n'emisolo emirala egitali mu mateeka saako n'egy'emisolo gye batadde ku bintu ebiveeberiwo eggwanga nga balemesa bannayuganda okusuubula. Kati gobanga oli musuubuzi yenna ng'olina kyokola yamba ku banno muggala amaduuka. Okwekalakasa kuno tekuliko koma mpaka nga gavumenti ya Museveni ne Revenue Authority bajja ebitundu 18 bye bayongeza ku musolo ogwa VAT n'okujjawo receipt gye batandise okubbirako abantu oba ogwo omusolo gwe bayita IFRS tax nayo nga bagijjeewo. Kino kyenkugamba naye munnayuganda kyekkakatako. Buli banyumiriza omusuubuzi tagenda kusuubula bintu. Kitegeeza togenda kufuna bintu byeyagala mu bulamu bwa bulijjo. Buli banyigiriza omusuubuzi ebintu by'obadde ogenda okugula ku bbeeyi ya wansi ojja bigula ku bbeeyi ya waggulu. Ebintu bijja kubula katale kubanga babisuubula bajja kuba beekumyemu ogutaaka. Kale ngenda bakubiriza towulirayo kiboozi nti ate ffe tetugenda kwekalakasa. Abagenda okwekalakasa mugende mwekalakase nga temuguddewo maduuka buli omu kimukwatako. Gw'osanga guddewo edduuka tomunyega muleke. Gwe kole ekyo ky'olina okukola ensi eritegeera nti walwanirira eggwanga lyo kubanga bw'atakikole naawe kijja kukuyisaamu olulala naawe otuuka okubanga obwavu okuluma naye ng'ekikulumisa obwavu bugaana kuggalawo maduuka. Oza mutegedde 16 ogwokuna esigadde ennaku ntono nnyo lowooza yinnaku ntono nnyo yinza okubanga ku Lwakubiri yes ku Lwakubiri wiiki ejja. Ggalawo edduuka lyo oba oli walejjalejja oba oli wawoleseero oba oli byonna muggaleewo teba kintu kyonna kikola nawe wakagali kawummuze waka niwa boda giwummuze waka. Ebisigadde Mungu ajja bakwatirako. Katugende kalowoozo ka leero then tugende ku kiggulalogi tutandike video. Okusookera njera kwebaza mwenda abantu abanfollowinga ku TikTok, ku Twitter ne ku bwenyi bw'ekitabo wano. Buli lwenkola video ne muzisanga ku YouTube ku mitimbagano emirala ne muziraba muwala nnyo mbalira ddala kubanga si kyangu. Mukimanyi obwenyi bw'ekitabo Kampala babuggyako ne mukyasobola okujja mu bungi bwe muti ne mubanga musobola okubanga mumpa amatu gammwe ne mumpa amaaso gammwe ne data mwe gomwono n'okujja okundaba so nga ate bimuwulira bya makulu. Tugenze mu kalowoozo ka leero. Akalowoozo ka leero kansooke nkakuwemuko ekinyusi kimu ndyoke nkakwanjulira. Gwe muganda wange ali eyo taata maama senga kojja nkulamusiza kansubira kyoli bulungi. Gakuweba munno era ekizimbiso mwesi ku kkubo okulagirira. Njala kugamba ebigambo bino. Nga bwe nze mbagamba enfunda eziwerako nti mu nsi muno tuli mukkabukka ate ensi ino kkubo tuyita mbuyisaako wayagiviira. Ngenda kugamba ekigambo kimu. Nakugamba nti mu nsi muno tulina kintu kikyo ate era tulina kintu kyogeragenda nakyo ate era tulina kyofiirwa. Ekintu kyogamba nti okifiiriddwa obudde bwakyo babutuuse nti kigenda kuvaako. N'ekyo ky'oyita nti kikyo si kikyo obudde obadde olina okubeera nakyo bwe butuuka kiba kitegeeza nti olina okukivaako. Ensonga lwaki nti bw'ofa tolina kyotwala mu nsi muno. Naye ebiseera ebisinga oba oyina abantu b'olesse mabega abalina okukwatirizaako. Kanjala kugamba muganda wange mu bintu byonna by'okola ebikumenyedde ebbanga mu ntuuyo zo n'okuŋŋaanya eby'obugagga, njagala nnyo ofeeyo osomesa abaana bo. Njagala nnyo ofeeyo obuulire abaana bo ebimu ku byama byo ebyekusifu naddala bikwata ku nsimbi zo oba n'ebyobugagga byo abaana be weesiga. Kiba kibi nnyo muganda nga okufa oba Katonda n'akuyita nga mwana wo tamanyi kintu kyo oba mukyala wo tamanyi kintu kyo. Owooluganda lwaki simutaddemu? Abooluganda ennaku zino beekyusa n'ab'emikwano beekyusa. Naye omwana w'ono guno musaayi oba mukyala wo guno musaayi mukyala wo asobola okukubeererawo. Njala kukubira omulango takungula. Engeri gye tukeera nga tetumanyidde lwe tugenda kuva dde lwe tugenda kubeerawo ngenda kusaba twala obuvunaanyizibwa obuwulire mukyala wo oba abaana bo. Engeri bizinesi gye zitambulamu abakubanja bobanja ebintu byo biri ludda wa na buli kimu ky'olina kubanga tomanya nti olwali ngenda kunzika omutwe nnyinza obutadda oba nsobola okufuna obuzibu ne nkubekkeza nga ne mukomera ebintu byange bifa togge nga sirina muntu yenna asobola kukola ki kubindabirako. Mu kalowoozo ka leero kakulu nnyo ngenda kajja mu lugero lugamba nti abatakankwenge gw'olya naye yakutta. Abatakankwenge gw'olya naye yakutta. Abamanyi enkwenge byemu ku binyonyi ebitalabirirwa waka nga bya mu nsiko. Ebinyonyi nno bya bbula tebitera kulabika
nebirabika nnyo mu kiseera nga abalimi bamaze okulima omuwemba gwabwe nga gukuze bulungi gwengedde zo nezijja neziyingira mu ssamba y'omuwemba nezitandika ogukavula era oba tozeegendereza ziyinza okukumalako omuwemba ogwo n'oba nga walimira bwereere naye era abataka bebamu era enkwengezi ezimu nayo zirya mu zinkwenge zinnaazo olukwe lwava olugero lugamba nti bataka nkwenge gw'olya naye akutta lwaki gw'olya naye akutta akaloozo ka leero kano kagenda kuba ka bulumi naye njagala mukawulirize bulungi nnyo gw'olya naye yakutta abantu mwenna njagala bategeeza mulekeraawo okwesiga nnyo mikwano gyammwe bemubulya ebyama byammwe ebiri ku mitima naddala mu abasajja abaakolamu abalina ensimbi oba balina ebintu bye bannaggwadda kubanga omwami oyo gw'oyita mukwano gwo naggwadda munno oba mugagga munno jjukira omugagga agaggawala bintu omwavu ayavuwala lwakuba ntalina omugagga mu bulamu bwe ayagala kwekuŋŋaanyizaako buli kimu kyonna kyawulira nti asobola kyekuŋŋaanyirizaako bwe butyo naawe bw'obanga olina mukwano gwo nga mugagga nga naawe oli mugagga kiki ekikulowoozesa nti bw'ofa nga yamanyi ebyama byo n'amataka go n'ensimbi gye ziri tasobola kubyeddiza n'aleka famire yo ng'etaayaaya ng'omuyaga oguyola enfuufu mu kkubo mmwe temuyita akazimu ebiseera ebisinga abantu bano abagagga oba bannaggwadda basse bintu ne bannabintu ebiseera ebisinga bakolera nnyo mu buvuyo okufuna ebyobugagga nga naawe gw'oyita mukwano gwe asobola okulyamu olukwe lwa Yuda Iskariyoti ne yeddiza ku byobugagga bwo n'ayongera okuba nti agaggawala lwaki mbagamba akaloozo kano akolwaliro nga ngenda kwongerezaako ku kaloozo kano njala bbaza njira ka video kano aka muganda waffe ono oba muganda waffe omusajja Katoka Jubi gwe baawayiriza nti yatta omwana kumbe byali byanfuna ne bamusiba mu kkomerero zira gyali mu kupookera gye baamuwa obutwa obugenda omutta obwafuukamu kansa kankabazanyire mulyoke mutegeera ensi bwetambula mu kalowoozo tukyali mu kalowoozo omugagga w'e Masaka Katoka Jubi gwe baawayiriza nti yatta omwana bamuwa obutwa ne balowooza mbu alina kansa era wuuyo bamuleese emulago musajja wattu takyatambula omugagga yali ayingiza nga amanda ga Tiger Head mu Uganda yekka yali agaleeta okuva e China wuuyo bamuwa obutwa bamuleese mu kansa institute so bannaayo bannayuganda mwebereremu oyo ye mukulu Katoka Jubi yasibibwa mu bintu ebyekimpatiira naye mu kusibwa mu bintu ebyekimpatiira obadde okimanyi nti omukulu ono yandiyagadde okulya obutaala ng'akozesa ensimbi ze nga yeeyambisa mikwano gye naye obadde okimanyi nti bataka nkwenge gw'olya naye yakutta abagagga bangi nnyo beyakolagaananga nabo abali mu kibiina ky'abagagga kwagalana bano babadde ng'ebbanga erisinga bamulumba mu kkomera ne bamugamba nti omanyi muganda ffe tetwagala offere mu kkomera twandibadde tutunda kumwe ku byobugagga byo ne tufuna ensimbi tetuvujjirira abantu abaliraanyeyo seri tebahabulwa ne tumusaba asobole okukusonyiwa nga bw'asonyiwa abantu abalala ove mu kkomera okola ebirala kubanga ebintu ebyobugagga bikolebwa mulamu muganda ffe oyo ne bamudyekadyeka bagagga banne ne bamukkiriza ne baleetanga ebiwandiiko mu kkomera n'asayininga ebyobugagga ebisinga obungi babitunda ebbanga lyamazeeyo era ebyobugagga ebisinga obungi bitundiddwa naye nga tavudde mu kkomera kubanga kati ate bafuuyira kanwe afiireyo ddala kubanga empapula zino yazisayininga nga amanyi nti abantu basayiningira ebintu bimwagala era wakuvaayo naye we twogerera essaawa zino ku byobugagga bye ebitundu 7 ku buli 100 byonna bye yayita mikwano gye enkwezenge byonna babitunze babimazeewo okuggyako ebyo byabadde tebamanyi nibyo badde bamanyi byonna bitundiddwa olw'ensonga nti ze nkwezenge ze mbagambye bataka nkwenge gw'olya naye oba gw'olya naye yakutta kekabadde akaloozo kalyo tugenda kukiggwa lweki
Butyo mbalamusizzaako mwana Uganda abawangalya mu nsi yonna ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'okuna omwaka 2024 kansipente muli bulungi tutuuse mu kanyomero k'ekigula Luggi mbaagala nnyo mwenna abaagala akanyomero kano k'ekigula Luggi okwetoola ensi yonna gye musinzira okulaba akatambi kano. Akatambi kano ak'olwaliro nabagambye kagenda kubeera kabwegendereza nnyo bw'obanga oyina obuzibu ku mutwe gwo nga oyina RAM 0.5 GB RAM. Video eno nojuliza oluvannyuma nga katoyinza obutagitegeera ejja kuba egenda kubeera mu nkambwe mukko katika tugende mu kigula Luggi kyaleero. Mu kigula Luggi kyaleero njagala kigende kino nkiweereza omukulu gwe bayita era njala mu kisale mu kimuweereze kino ekigula Luggi kikye yekka omukulu gwe bayita Moses Sali oba gwe bayita Bebe Cool. Kana kino ekigula Luggi kyaleero kya Bebe Cool njagala kimuweereza akiwulize bulungi kimukke mu mutwe bulungi nnyo naye naawe onoba ng'okisanze nga kikkutteko kiri gy'oli okuba ng'okyaniriza naye ng'ekigula Luggi kyaleero kya Moses Sali Bebe Cool olw'okuba nti abantu tukula mubiri naye ate obwongo ne tugaana obbukuza wamu naffe nga tukula. Omukulu ono yalabikiddeko ku mutimbagano ng'ajja ayogera ebigambo ebitakwatagana ng'empale za Museveni. Saagala nnyo muwa budde naye ndowooza nandizanyeeko ka video kano mu kigula Luggi kino nendyoka mbawo ekigula Luggi ne mutegeera kiki omukulu ono kyeyogedde. Omusajja yayogedde ebigambo kyono bwe bagenda okuwa ekigula Luggi kyaleero kansoke mbawo ku biki byayogedde then bawo ekigula Luggi tugende ku video yatuleese. Omukulu ono mwamulabyeko kati kamuulye ebigwo byayogera naye before nga sinazanya katambi kano tuli mu kigula Luggi. Mukulu Moses Sali nali nkugambye bw'obanga ogenda okwogera eri eggwanga oba bakuleetedde omuzindalo mu maaso nga tonnayogera sooka weebuuze ku mukazi wo kyekiseera njogere bye ŋŋenda okwogera obimuyitiremu akuwe ku magezi biki by'ogenda okwogera. Nakugamba lw'oyogera nga tofunye guidance kuva wa mukazi wo olabika ng'omuntu ow'obwongo butono era buli muntu akulaba nti omusajja yakuza mutwe nga mmale naye ng'obwongo butono. Wulira byayogedde. Reasoning okudiscreditinga possibility ya Mwami Kyagulanyi okubeera omukulembeze w'eggwanga. Nze ngamba obwongo bwe tebumalaako experience zero okusinziira ku bizibu bya Uganda today ebizibu byabwavu Somalia kagukuuzamu nnyondo okusinziira ku bizibu bya today talina bumanyirivu teyeezimbye mu bumanyirivu obwo. Kyagulanyi okyamulabira eri gye mwakubiranga nze gye mulaba kikaliki mwasooka okuba abasatu sijja kukweka okusinziira ku bikolwa bye gye mulaba kubanga today tuyinza butalaba patriotic direction ya Africa nti nno tugoba bazungu mu Africa and is bringing them back and you Alright, awo tugenda okuva mu kigula Luggi kyaleero nkiweereze mukulu Bebe Cool Moses Sali okusinziira ku bigambo byewayogedde. Kambo kankuwa ekigula Luggi nga nkiyisa mu lugero luno nti Sebusiru Bwanjoka zitanyinizo gy'obeera nti ye bw'anaafa zinaawangaala. Bebe Cool Moses Sali ekigula Luggi kyaleero kikyo naye nga kijje mu lugero olugamba nti Sebusiru Bwanjoka mwattu zitta nnyinizo gwe zitudde mu lubuto gy'obeera nti nnyinizo bw'anaafa gwe zaapangisa oba gwe zaapangisa oba gwe zipangisa nti bw'anaafa zo zinaawangaala. Mukulu Moses Sali nakusaba ebiseera ebisinga oba ogenda kwogera sooka obuuze ku mukyala wo byogenda okwogera bikola amakulu wagaana munnange okutegeera. Ekintu ekisookera ddala njala kugamba ekigambo kimu nti musajja munno bw'akusinga ng'ekigere togiyitanga njovu eyakusinza aba yakusinze. Kabeere mwana wo akuyitako okkirizanga. Mukulu ebigambo wayogedde bingi nnyo naye njala tukkirize mu bulamu nti musajja munno bw'aba akusinze kabeere mukazi munno toliyita ddogo aba yakusinze. Mwakula abantu basatu gwe Moses Sali okuli Joseph Mayanja ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buli omu ekkubo lye yalimu lyasooka okufuna yalibeeramu naye ate ne wabeeramu omu abasukkuluma mu Katonda gwe yakwatako ekyo kimugaanyo kikkiriza naye ate mujja kikkiriza lwampaka olw'ensonga nti ye yalabirawo nti alina okuvaano yeeyongerewo ge magezi ago. Kati mukulu
obudde bw'omala ng'odda ku mutimbagano okuyisa olugaayu Robert Kyagulanyi Ssentamu owe ekyokulabirako ekikyamu eri abaana bo ne famire ne mukyala wo era abantu beebuuza omukyalo n'asobodde batya okubeera ku bbanga eryo ng'ali naawe naye ng'ate omuntu olowooza ng'omwana omuto kati munnange njala kuga ebigambo bino bwammanga wagambye nti mugezaako nnyo okuleeta patriotic nga mulwanyisa abazungu ate muleete enkola ey'ekiddugavu ekyo nno endowooza yandibadde nnungi nnyo ne wali weebuuzizaako gwe ayagala okuleeta enkola y'abaddugavu ogizaawo enkola y'abaddugavu okugizaawo gw'ogenda gikola otyo gizaawo kyekibuuzo ekisooka ekibuuzo ekyokubiri mu nsi muno teri muntu agamba nti agenda kubeerawo yekka kubanga teri musajja kazinga abeerako yekka tubeera n'abantu gwe ng'omuntu gw'olina otandikirwako enkyukakyuka ng'otandikira mu bwongo obwo okula mu birowoozo n'okuteeka ebyo ebikufuula nti oli muntu mukulu obudde bw'omala nga ogerega Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakuleka olina ebizibu bingi nnyo nga bino wammanga ekisooka omuzungu waali ajja kubeerawo mpaka tosobola kujjawo muzungu kyekisooka kubanga ne gavumenti gy'owagira gy'osuusuuta ensimbi ebitundu 80 ezigiddukanya naawe zoolya ziva mu bamagulu meeru naye ng'ate bannayuganda balina ozisasula ekyo kyerabidde nga n'ensimbi ze baakuokola studio y'abayimbi ne video ze badde okola ez'ebbeeyi sente ziva mu sente za muwa musolo ate Museveni ezimu ze yeewola n'azibba ekyo kyerabidde kati obudde bw'omala ng'ovuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga ezo njala kugamba ekigambo kimu tosobola kwewala muzungu mu ngeri yonna kubanga Abafirika twali mu kwekuŋŋaanya olw'ensonga tulina ensaalwa wandibadde ogamba nti munnange muganda wange ono twakola ffena bwe twazirunda atuuse ku ddaala ery'ekkula kamuteekemukko omukono musindiikize tusobole okutuuka ku mugaso gwe gumufera gwe twetaaga ate ogezaako musika kitegeeza nti gwe wasigalira ddala wakona oli kikonwa njala sooka kubuuza bw'ogaa nti oyagala kukolagana n'abazungu oyagala kuzza nkola ya Afrika njala sooka kubuuza nnyoko akuzaala nakabutuzi oba gwe tuyita maama emyaka gye egisinga obungi agimaze mu nsi kissa Amerika okutuusa jjo lw'abalamu olwo baamutikkira obugugu bwe bamuzza mu Uganda yali mu Uganda oba yali ku luka lwa Afrika nnyoko akuzaala nakabutuzi nnyoko yali mu ggwanga lya Amerika gyamala emyaka egisukka mu 10 ndowooza nga 2 baserabidde oluvannyuma bamutikkira bamuzza okwabwe yali mu Afrika oba yali mu Uganda era yali mu bazungu ekyo nkitaddaawo mukulu olina omwana wo mukulu essaawa zino first born wo obudde bw'omala ng'ovuma Kyagulanyi wandibadde okwata first born yo n'omutuuza n'ombuulirira ku mbeera gy'alina okweyisaamu ng'omuntu nga twogerera essaawa zino yanywa ebitamiiza n'ayiika Windows era ne bamutwala gye batwala abayiika Windows nga banywedde bitamiiza basobole omuddaabiriza addengulu amaze omwaka mulamba mu rehabilitation center nga basobole omuzza engulu kiki ekyakulemesa okubuulirira omwana wo bw'olaba nga naawe kennyini ensi yakulema n'omwana w'ensi asanze enkalu kati va ku Kyagulanyi yasobola okukwata ensi mu mikono gye n'abaana be ng'akyabatambuza obudde bw'omala ng'olumba Kyagulanyi bumale ng'obuulira mutabani wo anywedde enjaga n'ava ku layini ajja kusobola okutereera bulungi nnyo ekyo nakyo nkimaze ekyokubiri bw'ogamba nti oyagala kuzza patriotic eyo ekifirika mu Africa kyate Kyagulanyi aleeta bazungu njala kubuuza ebbanga mukazi wo Zuwena lyabadde nga azaalira mu America mpozi eri ku luka lwa Africa Zuwena badde azaaliranga mu America eyo badde Africa oba Uganda leka kwogeranga omuntu atali mu bugumyeko akatono ebbanga lyonna mukyala wabadde nga omufunisa embuto omutikka embuto n'agenda n'azaalira mu America era ng'okyenyumiriza mu nti abaana bo bazaalira mu America werabidde nti America eri waggulu eri era omuddugavu mu America Zuwena abadde America eri ku continent ya Africa oba eri mu Uganda kitegeeza nti gwe kennyini obadde obenefitinga mu bazungu nga toyagala kubuulira banna Uganda ekyo kitegedde bulungi nnyo
oyina mutabani wo gubayita Alpha Sali musambi wa kapiira gwe kennyini ennaku zino otambula we masaggange gongole siba akabugo oga nti njagala omwana wange ono azanye omupiira ku international level era agende kazanyako ku mutiimu zinene mu mawanga ga Bulaaya naye nga ate olubirira nnyo ogenda osambamu okasambemu Arsenal njala kubuuza Arsenal pozi esangibwa mu Uganda oba eri ku luka lwa Africa. Arsenal eri mu Premier League mu ggwanga lya Bungereza ne bw'anaaba agenze mu nsi yonna ey'abazungu ajja kuba alina bazungu ate boga nti Kyagulanyi simanya alesa bazungu ate bawagira ebisiyaga njala kubuulira Premier League yoyagala mutabani wasambiremu emu Arsenal gwe gyowagira Premier League ba main sponsor basiyazi kati okujonga omwana wagenda sambiramu express wa muvira mpaka bw'anaafiira oba mu Kenya wa mu Tanzania niwe wana kasitana asukka wano ng'agenze mu bazungu automatically nawe kyosinga okwagala kufuna nsimbi ez'abazungu osobola okubeera obulungi si bwe kiri kati ebigo bino byongere ng'obimanyi bulungi kubanga ebiseera ebisinga ojja kufuna obuzibu nga tomaze kwogera kati njala kugamba ekigambo kimu weegendereze n'ebigambo by'oyogera Kyagulanyi yakusinga dda muveeko kola by'olina okukola okujja ng'obwongo bufu weesonyiwe Kyagulanyi owummule mirembe kubanga tojja musobola yakuleka ekigulalo gye kibadde kikyo wekka saagala kuyisaamu lugaayu nenjagadde kutegeeza nti ebigo biwayogedde byonna bikuswaza ng'omuntu ekisookera ddala okuze oyina n'abazzukulu nga nfundikira ekigulalo gye era nfundikire ngende ku information njala kugamba ekigambo kimu buli kintu kibeerako entandikwa n'enkomerero ya Mukama Museveni etuuse naawe enkomerero mu music yatuuka dda oyina okunoonya ekintu ekigenda okukuumira ku mutindo ne ku mawulire bw'otaakifune nze ngamba tujja kulirako nga weetaddemu ogwakabugu oba nga wanyedde omwenge n'ova kulayininga mutabani olw'ensonga ebbanga ly'okoleredde ng'oli mu music industry n'otuuka okugenda bakuwa omulimu mu office bakulayize ng'ofuna emitwalo 9 kitegeeza oyiise vivi weetereze ng'obudde bukyali Kyagulanyi yakuleka mayiro emitwalo 8 ng'okyali kagaali ate ng'olujegere teruliiko kyekibadde ekigulalo gikyaliro njala tusimbule video. Alright. Mungeri yamu nga tuweratandika video. Muganda ffe Katoka Jobe musabire. Nenga bwe nabagambye mu video ku lunaku olwokutaano nti omuvubuka ono gwe batadde Kanyamunyo alina oluganda ku Winnie Byanyima ne family ya Museveni. Nabagambye nti omuvubuka ono tatunula kubanga abadde mu komera. Ekituufu kiri nti nkonfamiza olunaku lwajjo. Kanyamunyo tabadde tali luzira. Kanyamunyo abadde atambulira nnyo mu ggwanga erya Canada gy'abadde alina ne kyaki era Kanyamunyo ono ne mu ggwanga lya Australia abaddeyo nnyo okujja mu Uganda okuva oluzira amuleeta bamwe bamusalire yabadde ajja nga dde byamaze dde okutuka omuta ali butaala kati era tegeeza eggwanga Kanyamunyo abadde si musibe ng'abeera mu ggwanga erya Canada nga erakola ne kyaki ate nga ne mu Australia abeerayo so kati mubadde bagaa nti omusajja abadde amukomera abadde talina bagaa nti owaaka abantu tebasobola mumusiba wabula bajja kusiba gwe batuuka okukutta olw'ensonga nti bo tebalina muganda gwe baagala kubanga waali bajja batta okutuuka nga mukoze eki mutegedde ono ye musajja mukulu Katoka Jobe omugagga w'e Masaka Katoka Jobe gwe baawayiriza nti yatta omwana bamuwa obutwa ne balowooza mbu alina kansa era wuuyo bamuleese emulago musajja wattu takyatambula omugagga yali ayingiza nga amanda ga Tiger Head mu Uganda yekka yali agaleeta okuva e China wuuyo bamuwa obutwa bamuleese mu Cancer Institute so bannaayo bannayuganda mwebereremu kale katusimbule video lwaliro kansubire nti buli muntu yenna ataagenze oba alumye okutuka Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka nkulamusizaako wonna wooli okusookera ddala njala kusooka okwagaliza amazaalibwa amalungi ag'omwaka ogw'enkaaga ag'obuto yogayoga ayibeene Mukama akkingirize olw'ebizibu by'olimu ne bajjajjaabo nabo basobole okusiba n'okutangira abo bonna abagala okutuusaako obulabe amazaalibwa amalungi ayibeene era kantandikira wennyini
Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutono kuwabira n'okutegeeza nti yonna gy'oli nsaba weebereremu ng'omuntu ebyokwerinda byo binyweze. Weebereremu ng'omuntu ebyokwerinda byo binyweze. Era nsaba n'obuwombeefu wonna w'oli ofuba okulaba mu ngeri yonna esoboka nga empologomento eyali kyadisemakookiro nayo ogikyusiza ebyokwerinda byayo binywezebwe olw'abatamanya ngamba bagyetoolodde abatajagala kugirabako. Yo nga bweri mpologomanto ate mwana wattu yeekengera nnyo ate eraba nnyo mu kusirika okwo naye erabye bingi. Kale Ssaabasajja Kabaka wonna w'olingenda kusaba onyweze ebyokwerinda byo ate n'ebyempologomento weeri okusinziira ku nteekateeka ze ngenda okwogera leero osobole okubanga obiwulira bulungi nnyo onyweze ebyokwerinda by'omwana oyo kubanga batamanya ngamba beesomye okuba nti bagituusako obulabe sinakindi bakulumye oba okukuba mu kiwundu ng'ate okyali mulamu. Awo tuvuddewo. Ebigenda mu maaso mubira mu Buganda era nga buli kimu ekitambula mu Buganda mukiraba. Okusookera njala segeeza Abaganda mwenna gye muli musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka, musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka, musabire nnyo empologomento Richard Semakookiro. Wetwogerera essaawa zino omukulu Yoseri Tibaabulwa n'abamukolera akawaika ak'emmengo bali mu kuteekateeka butya bwe bateekateeka Abaganda n'Obuganda. Video zino nzikola sizikolera banafu ba buwongo oba bayina ndowooza mpewufu. Video zino sizikolera abo abeetolobojjanga abanoonya emisuwa gyamu n'abagooca oba gye muyita embizi. Video ngikolera abantu abategeera ebigambo bye njogera. Bw'oba oli mu ttuluba lyabo abeebuzaabuzanga abafuka banaaba era ng'endowooza yompewufu oba nga weemagazanga oyo anoonya emisuwa ku mbizi togenda giteeka ecupa y'amazzi tero binnyike mu nsuwa ove ku vidiyo kuba tojja gitegeera kuba kati etandise. Wassanya Carol Charles Peter Mayiga n'akabinja ke konna akali Mmengo bali mu kuteekateeka Abaganda. Kibayita okuteekateeka mu kimanyi. Mwenna abantu abakulu ab'ensa abakyalimu empekemera mutandise okulaba obubonero enneeyisa n'ebintu engeri gye bikwatibwa mu Bwakabaka bwa Buganda ddala Mmengo. Kabaka omupya Wassanya Carol Charles Peter Mayiga nkidda mu kabaka omupya Wassanya Carol Charles Peter Mayiga yeeteekateeka era ali mu kwewanvuya okwetuusa buli mumu wayagala. Muno mwe kuli okutandika okuteekawo emikolo abantu batandika omwaniriza ng'abaaniriza Ssaabasajja Kabaka. Ekyo kyakikoze n'abadde jjo ku kkanisa najja naye ko mwamulabye nga Mama Nnabagereka yatuuse dda ate yono omukulu okuba nti yadde yategese enkwezengeze zimwanirize nga Kabaka era zakikoze bulungi nnyo kubanga ateekateeka Abaganda. Mu nteekateeka namutaayika eyo gye njala otegeeza Abaganda mu meeting ezituula ez'ekyama nzize mbabuulira butya Wassanya wamalirire nti tagenda kukkiriza kufiirwa bya bugagga na nsimbi zaatadde mu Buganda. Lwakiri Ssaabasajja Kabaka asaanawo ye n'asigala ng'agenda mu maaso n'enteekateeka ze. Mu bintu byakola ebizibu ennyo mwe muli kino. Ye ne Yoseri bakkiriziganyizza lunye ng'abenzi abesiŋŋaanye mu siteeseni. Yoseri n'agamba nti okufa n'obutanyagwa buli muntu yenna alowooza nti Mayiga asobola okuva Mmengo. Lwakiri Kabaka asaanawo Mayiga n'asigala. Nkiddamu Museveni kuno kwoli, Ssemwai Bosi kwoli, aba Iso kwemuli, akakundi ka Mayiga kwekali, buli kimu kimanyi. Yoseri yagambye Mayiga tasobola kuva Mmengo lwakiri Kabaka ava kubanga Mayiga amukoledde omulimu omulungi ennyo mwegombadde temumanyi gweguluwa.
bwe bamala okukwata mu kalulu ka Kyagulanyi Ssentamu omusajja amuzannyidde omuzannyo omunene mu Buganda ye Wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga okwasaganya buli Muganda yenna munnabyabufuzi eyandibadde avaayo okukumaakuma Abaganda nti musituke mulwanirire obukulembeze obujja obwa Kyagulanyi kubanga otafunangako Muganda lyamutadde ku bunkenke nga Robert Kyagulanyi Ssentamu naye olwo yakikola oluvannyuma lw'okukungaanya bannabyabufuzi bonna n'okubiriza Abaganda ab'ebika ab'amasaza ab'amagombola bagatte mugezaako kwenyigira mu kintu kyonna kyakwekalakaasa amukoledde omulimu ogw'ettendo ogwo n'okuvuunika Obuganda n'okusaanya buli kyonna ekyali eky'Obuganda okiteeka wansi mwe mulina omukwasa amataka gonna agaali galemye okufuna mu Buganda n'agafuna bulungi nnyo kati yagamba terimu kyemugamba lwaki Kabaka avaawo Wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga n'asigalawo zomutegedde enteekateeka eyo gemaanyi gayogeza bwe buvumu bwayogeza kwe kutambula nga yemasaga ng'eggongolo esiba akabugo kubanga akimanyi nti alina bbaaka mukitegedde bulungi nnyo mu nteekateeka eyo Namutayi Kajja mbadde temumanyi mu kusooka balina enteekateeka nti batta Ssaabasajja Kabaka bagenda kuba batuuzaawo empologomento ne bikyukamu ne batuuka n'ogga nti atukooyo omusaayi gwa Mutebi oba tukooyo omusaayi gwa Muteesa mu miitingi zaabwe amannya gano kanziremu nga basomere gonna mugawulire bulungi nnyo muno mwe muli John Katende Charles Peter Mayiga Kiwalebe Male David Wasajja Mathias Mpuuga Seggona Lubega Apolo Makubuya Joyce Nabosa Sebugwawo David Mpanga Bale Mogera Sara Kagere Agnes n'abalamba owa n'abalala kubanga bangi nnyo kati ye Museveni Salimu Sale bakkiriziganya lunye nti baagala Apuli musajja omutoolo Wasajja David yaba adda mu bigere singa batuukiriza enteekateeka ey'okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka ngere enteekateeka eno twagirinnya mu bulinnya ggere gye baalina yali mpanvu nnyo nga n'omuvubuka ono oba omusajja ono mutoola Apuli yali yaguladde eminagiro na buli kimu nga bakiteeseteese nti ono bw'asire bo wakisa omukono mu ngabo ono yadda mu bigere ebituufu naye omwami ono njagala mutegeeza olwalyo Apuli David Wasajja njala kutegeeza kimanyikiddwa toli mwana wa Muteesa ekyo kimanyi bulungi yensi ekimanyi ekyokubiri tekimanyi bulungi nnyo nti oli musajja mutoolo ekyo nakyo sinjagala ekitegere ekyokusatu otunze ettaka lya Buganda lyonna lyolisasula kubanga walitwala mu bukyamu toli wa famire eyo obulombolombo n'ennono Museveni agezaako okwagala bubukyusa ng'ayita mu nkwezengeze ziri mu paaliyamenti ezimukolera amateeka okukyusa etteeka erigamba nti obwannannyini obwenkomeredde ku mwana bw'obwa musajja bajjewo akakunizo kali akagamba nti mu Buganda omulangira yenna nnyina abasse Muganda talinnya ku Namulondo nkiddamu mpulirize bulungi nnyo eno video siba mitombi si yandowooza yabampeefu bandowooza mu nteekateeka Namutayi Yoseri bahabulwa n'akabinja ke baagala kukwatako mu ssemateeka naye nga temujja kyulyako mu paaliyamenti baleetemu akawaayiro akagamba nti omwana yenna awa musajja omukazi tamuvunaanyizibwako kino kijjewo akawaayiro ak'obulombolombo n'enno n'akagamba nti omuntu yenna okufuuka kabaka wa Buganda oteekeddwa okubanga oli walyo lulangira ate ekyokubiri oteekeddwa okubanga nnyoko akuzaala nakabutuzi mukyala Muganda David Wasajja okimanyi mama w'Omunyarwanda akuzaala taata omusajja mutoolo nakusindika ogende ewa mu ettoolo senga obaga yakyaliyo mukole endaga butonde odde ewa muve ku ttaka lya Buganda naye olemye kati banyabo ne bassebo essaawa zino ne banaayambulamu omuzibe ne bamuwa amaaso nga galaba ajja kukubulira nti Wasajja tolina woosobola kuyita Museveni bw'akyusa ssemateeka tulina obulombolombo n'ennono obutasobola kukyuka nabagamba Buganda terina ssemateeka muwandiike naye eyina amateeka n'ebiragiro ayina obulombolombo n'ennono era mu kalombolombo akakulu kagamba nti omulangira yenna agenda okulya Namulondo ateekeddwa okubanga walyo olwo olufuzi olulangira kyonna mu byonna ateekeddwa okubanga nnyina amuzaala mukyala Muganda akawaayiro weekali wadde sikawandiike
bumpulya bulungi ku byonna Wasajja talina waagwa. Yoseeri ne Mayiga balonda dda abataka baabwe ab'empewo. Mujjukire nti mu bulombolombo obwa Buganda olulwangira lwetongolde. Naye olulangiro lwe bwe lwotongola ate era abataka ba Buganda abakulu ab'ebika batuula bo ne balonda omulangira yenna gwe balamu nti ono asina obusobozi obusobola okutwala Obuganda mu maaso. Kati bano bakimanyi bulungi nnyo nti abasakulu b'ebika bye baateekawo ab'ensowole bajja balondera omuntu gwe baagala, sinakindi bajja kumaliza balonda Wasajja ekitali mu mateeka. Obulombolombo tebwene bugenda kukolera ekyo tekijja kukola. Kati gune munateeka kola enteekateeka ezita Ssaabasajja Kabaka nga mwagala kuyisawo ekintu kyammwe tekigenda kukola, kubanga ne Ssaabasajja Kabaka muntu era alaba ategeera. Enkola gye mwagala okutuusa obulabe ku mwana omuto kubanga mukowe musaayi gwa Muteesa gy'obeera nti kummwe waliwo agubanja oba gugubanja eyo nsobi. Ekyo nakyo njala mukitegeere. Ndowooza mutegedde obulungi nnyo. Bukyanga lubanga lwa Mmindi mu byafa bya Uganda nze jjajjange Embogga ne Katoogo bye bansomesa bye bambuulirako tebalabangayo Katikkiro yenna mukalukalu ng'eby'omu lusuku. Nkiddamu jjajjange Embogga saako Katoogo bwe bansomesa ebikadde nnyo wessaali ne bajjajja bwe baali bantegeeza tebalabangayo Katikkiro mukalukalu ng'eby'omu lusuku. Nagambye ayina endowooza empewufu oba ali mu kwetolojja mu kwemagaza nga anoonya emisuwa ku mbizzi. Vidiyo eno gyesonyiwe tojja gitegeera. Olwatuuka ffenna abali mu myaka gino egiyingira egigenda mu gyakawungeezi Obwakabaka tuyinza obbanyumiza mbu tumanyi obulungi ne bwe tusomyeko obutonotono busooka wano obwa Ssekabaka Muteesa na buno obwolo bwe tulabako Ssaabasajja Kabaka ne Mwenda Mutebi II obwatandikawo mu butongole mu mwaka gwa 1993. Wasookawo Oweekitiibwa ennyo kati omugenzi Josh Mayanja Nkanji ne kuddako Oweekitiibwa Mulwanya Mulisi Mwogerere ne kuddako Oweekitiibwa JB Walusimbi ne kusemberayo ddala Oweekitiibwa Daniel Muliika. Lwaki ngamba nti yasembayo? Kubikolwa ebikoleddwa Mayiga tebimulaga nti Katikkiro ono museddekezi. Nkiddamu kubikolwa ebikoleddwa Mayiga si Katikkiro ono museddekezi. Abamanyi abaseddekezi mubamanyi. Nazzi kuno nga naawe kennyini omuntu wa bulijjo wattu bw'obanga ogenda kunyumirwa ebiseera by'eddembe oba mbagayo oba mazaalibwago oba ebiseera by'eddembe. Naffe tukimanyi bulungi nnyo mu nsi yonna ne mu Buganda bagenda okwogera ku byofaayo by'omuntu wattu ng'omuntu oyo bamwogerako watasobola kubyeyogerera oba kubiwuliriza nga babisomera abantu okubitegeera. Naye ekikwewuunyisa mu nteekateeka Mayiga gy'ali mu kukola okuteekateeka Abaganda kyansonyi. Yakakola enfunda 2 ez'amazaalibwa nga nnyinimu yeesaza akajjegere ng'amulaga munnange nakko ompunyirira nga ziizi. Musajja n'alemerako. Naguno ogusembyeyo butyo bwe yakoze n'amulaga ekikolwa munne nakkoowa ompunyirira olinganga engatto ya bofulo naye omusajja era alemeddeko. Ono kye yakoze eky'ensonyi ekyamaze gobe mu kibya omukulu ono kwe kudda ku mitimbagano egy'enjawulo omuliro ogenda okusaba kwe yategese ku kanisa y'Abaseventh Day Najjanankumbi mwetidde abantu bangi nnyo. Naye njagala atalabe butambi buno nga bali mu kusaba okwo otunuulire endabika y'abantu badde mu kanisa eyo entunula gye badde batunulamu n'ebyabadde byogerwa n'ebyabadde bisabibwa ng'abantu beebuuza wadde baatuyise kiki ekigenda mu maaso wano okuba nti gwe tusabira taliiwo.
ennaku zino tulina emitimbagano nga Zoom, tulina Skype, tulina ki n'omuntu asobola okulikodinga aka video n'akawereza kubaka bwe byonna tebikola. Wabula omusajja ono kiyakoze ekyensonyi mu kuteekateeka Abaganda. Bukyanga lubanga lwa mini byafa Uganda, omusajja yavuddeyo n'akola akatambi ng'ayogera ebyafa bya Ssaabasajja Kabaka byonna ebimukwatako ng'alinga agamba nti ebiseera biweddeyo ye kaatusooka atuteeketeeke afunze mu nteekateeka singa obudde butuuka Ssaabasajja Kabaka lw'omwagalira okumukunkumula omukono mu ngabo. Nkozesa Luganda lwe mutegeera obulungi obutambi bwe yakoze ng'ayogera ebyafa bya Ssaabasajja Kabaka mu bakatikkiro bonna abaaliwo nga siriiwo nga ne bajjajja bange tebaliiwo tebakikolangako. Ne bakatikkiro abaddewo ku mulembe guno ogw'omuleme guno omutebe tebavangayo kukola katambi konna kwogera ku byafa bya Ssaabasajja Kabaka nga mulamu. Ono yakikoze. Mpewa dakiika emu. Mumpulirize bulungi nnyo. Abatuuliriza era abandaba mbeebaza emirimu gyonna gye mukola era nsuubira nti obulamu bwammwe bulungi. Mbalamusa n'essanyu kubanga Ssaabasajja Kabaka ennaku z'omwezi 13 Mpeemu eddakiika emu tekazannya bulungi wano. abandaba bulungi A minute please. Kale, kankate wano. Mbalamusa n'essanyu kubanga Ssaabasajja Kabaka ennaku z'omwezi 13 mwezi ogwokuna aweze emyaka 69. Ndowooza nti kirungi okubaako ebitonotono bye twogera ku bulamu bwe. Wulira. Abamu babimanyi naye abalala tebabimanyi. Wulira. Naye ndowooza n'ababimanyi kikiwa kibi okubyejjukanya. Fena twebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka, ate era kano tumwebaza olw'ebyo byamusobozesezza okukola mu myaka gino 69 gyawezezza, nga mulimu ekyafaayo ekikulu eky'okuzaawo obwakabaka. Tekitera kulabika mu nsi obwakabaka bwe buggibwawo mu ngeri ey'eryanyi ate ne buddawo. Era abamanyi ebyafaayo wano bajirwana baffe Congo balina obwakabaka nga bw'amaanyi nnyo, era erinnya Congo liva ku bwakabaka obwayitibwanga obwa Congo, naye nga bagiwandika na nnukuta ya K so si nnukuta ya C. Abazungu bwe bajja be baanafiira obwakabaka obw'Abakongo, era tibwavaawo tibwaddawo. Mu Zimbabwe waliyo obwakabaka bwavaawo tibwaddawo, e Misiri waliyo obwakabaka bwavaawo, e Libya, mu Bulaaya, Bufalansa, Bugirimaani, mu Russia, awo nno kyafaayo ekyo kikulu. Era bannabyafaayo bajja kumala ebyasa n'ebyasa nga bakyakitaganjula kyasoboka kitya. Ssaabasajja Kabaka azaalibwa Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri. Ssekabaka Edward Muteesa ne Namasole Sarah Nalule muwala wa CMS Kisosonkole be bazaala Kabaka Mutebi owookubiri. Ssekabaka Muteesa owookubiri yasinga Nakabejja
mu King's College ebudde eyo baasomangayo ne mutoowe Damali Nakawombe yafuka n'Abagereka ye Ssekabaka Muteesa II yagamba nti bwe baali ebudde baasowaganamu katono ne Kabejja Sarah Nabule nina wa Kabaka gusa abavubuka nga bwe babeera gye byaggweera ng'ate Ssekabaka Muteesa II awasizza n'Abagereka Damali Nakawombe bombi baana ba Kisosonkole CMS Kisosonkole era bombi bazaalibwa mukyala Victoria Nalwanga yali muwala wa Hamu Mukasa Ssekiboobo ow'erinnya abamanyi emukono ennasuuti we waali embuga ya Ssekiboobo kati Hamu Mukasa oyo yali Ssekiboobo yalatwala essaza ly'Ekyaggwe naye nawo nonna emukono ewali ekkanisa Lutikko n'ewali yunivasite yonna ali alitaka lya Ssekiboobo kyokka Ssekiboobo Hamu Mukasa gwe ŋŋamba naye Hamu Mukasa naye ettaka eryo yali gavana mu nteekateeka eno ey'olwenda tuyinza okugamba nti Kabaka ye yali muwa kale Ssekabaka Muteesa II yawasa n'Abagereka Damali Nakawombe mu Museenene 1948 kyokka Kabejja kigambo kya Luganda edda Abaganda bakyala babe babawanga amannya omukyalo omukulu bamutanga Kadulubaali asoose okuwasibwa era nga yabeeranga omukulu w'abakyala abalonda mu maka omukyalo omuganzi nga yitibwa Kabejja kakati Ssekabaka Muteesa II Namasole Sarah nawe yamutanga Kabejja era abantu bonna babeeranga naye nabo nga bamuyita Kabejja awo nno bwe yawasa muto wa Kabejja kubanga n'Abagereka Damali Nakawombe yali muto wa Sarah Nalule naye bonna nga baluganda kitaabwe n'ennyaabwe y'omu Sarah Nalule maama wa Kabaka kati Namasole ye yali kalabaalaba owa mutoowe kye bayita metro ennaku zino embaga yali namirembe mu Lutikko yali y'amaanyi nnyo nga wayise emyaka nga 7 ng'embaga ya Kabaka Muteesa ewedde Abangereza mu Buganda okuba kuyita kuvoola sekuvoola atalabwangako tosobola tutula mu ntebe yo ng'okajjadde n'otandika okwogera ebyafa bya mukamaawo nga waali tekibangawo tebangayo mu Bwakabaka bwa Buganda wadde bassekabaka bonna abaali babaddeka bafuze Buganda Katikkiro yavuddeyo n'atandika kuvoola mukamaawe ng'ayogera ebyafaayo bye nga waali mulamu kabiba Katikkiro bano abaavaako njagala oteteyo akatambi kennyini nga Jebbi Walusimbi akola ono kyakola Oweekitiibwa Mulwanya Muli Ssemwogerere ng'akola ono kyakoze oba Oweekitiibwa Dani Muliika ng'akola ono byakoze njagala oteteyo akatambi kamu noono mu myaka gye egyasooka Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa gakuzizza jjo Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa yakuzizza jjo obadde mu mmengo emyaka egigenda 20 Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa yakuzizza jjo olyoka ojja omuvoole ovooliremu n'abazaana ba Kabaka otandika obba amannya g'Abakabejja Kabaka abeera n'abazaana Abakabejja babeera bakazi bammwe Mayiga Kabaka abeera n'abazaana tabeera n'Abakabejja ebyo Kabejja mbozi zammwe z'abenzi lekera okuvu ekintu kyoli mukolo kuteekateeka Obuganda ensi njagala ekitegeere ng'oteekateeka Obuganda ekifaananyi kya Ssensekere
gwe kati gwe kabaka ali mu Buganda era lwali njagala mutegere omusajja kati ye kabaka Obuganda yabuwambye officially bino byonna byali mu kukola kuteekateeka Baganda kubanga akimanyi mission yaabwe balina ogigusanga obudde bukyali njagala tuleyo video emu nga bakatikira abaliko bakola ono kyakoze oba nono mukujja byasooka okukola bifaanagana bino agamanya gammwe gakabejja gammwe gabenzi mu abakopi so sisa basajja kabaka abeera n'abazaana njagala omulya ku bazaana bassekabaka bonna go baletaka kabejja ng'ekitiibwa kyekwe ekitiibwa kitakabejja nti muzaana kabejja gundi genda ondetereyo maigandi kubazaana bassekabaka bonna kabere wa Ssaabasajja Kabaka Muteesa nga kuliko ekitiibwa muyita kabejja ebyo ebitiibwa mwe kaddulubaale simanyi kabejja byammwe byabenzi so si yasa kabaka abeera n'abazaana ebyo kaddulubaale simanyi kabejja byammwe mwabaaka baana abenzi abeera ne ku kirumira nga bakyambazizza sikaati owulidde bulungi mukulu enteekateeka zonna ze muli mu kukola tuzimanyi nze nziyita mu buyisi zitegeeza nsi era ensi zitegedde ng'obudde bukyalira ezimanyi bwena agenda okwagala okujja okunvuma njagala oteyo vidiyo emu ku bassekabaka abaaliwo nga baali boogedde ebifo byagabo bibiri njagala oteyo ssekabaka omugu baali boogedde ebifange bwali taliyo tabagangawo ona ateekateeka afunza in fact kati kyakola bakiyita premeditated program agikola bategeeza ki ekijja yensonga lwaki yeetadde buli wamu yayogerera Obuganda yakola buli kimu yateekateeka buli kimu Obuganda yabuwamba dda kansooke nzireko kola mu kitabo katono mbagambye nti Museveni yagambye nti Mayiga tasobola kuva Mmengo okujjako nga Ssaabasajja Kabaka akoze eki Ssaabasajja Kabaka yalina okuvaawo ekyo mukitegedde bulungi gemaanyi ono omukulu gayogeza ekyo nga mazo kibagamba njagala okutwala era obuvunaanyizibwa buno okwongera okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka mutegeeze nti nze muzzukulu wa Katoogo muzzukulu wa Mbogga muzzukulu wa Lumbuye nina okunyolwa okw'ekitalo kw'amaanyi nti abasajja bwe weyawulizaako obukulembeze n'obalaga omukwano n'obusirifu baakulyamu olukwe buli omu wolisabira Ssaabasajja Kabaka kubanga ekiri Mmengo kitokota sekisaanikire wetwogerera essaawa zino Ssaabasajja Kabaka anoonya gwatta naye ekyamuba gwagamba ekyama tamulaba okusinzira ku byentegeddeko ne ku byemmanyi Ssaabasajja Kabaka ali mu buzibu Yoseeri bw'amala okukola byakola byonna yateeka abasajja be mu bwenyi bwa Ssaabasajja Kabaka abasajja bano ne beegabanya amataka ga Buganda abasajja bano bali mu bitongole bya gavumenti ebirere bali ku board of directors board of governors mu bitongole bya Museveni byonna ng'ate ne Mmengo baamala okunyagulula amataka nga kijja kuba kibi nnyo singa Ssaabasajja Kabaka asigalawo at least bagamba nti bwafa bajja kuba bakubisizza ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu nga Mayiga mu kugabana ettaka lya Buganda ne banne amannya gano ge gavunaanyizibwa kuba nti obuvuyo bwonna obuli Mmengo tebusobola kuvaayo kuliko John Katende Charles Peter Mayiga Kiwalabye Male Apoli David Wasajja kuliko omwami gwe bayita Kasekende Mpoga Mathias omugenzi Kaya Kavuma Katonda amujjula Seguna Luboga Apolo Makubuya Joyce Nabosa Ssebuggwawo David Mpanga Bale Mugera Sara Kagere Agnes n'abalamba n'abasigadde abalala bonna bano bonna baagabana ettaka lya Buganda
eryenkizo neddala etasobola kulabwa akuwadde okutundi okuwako ekyomulubaale nga at least bagamba Ssaabasajja Kabaka okuwona bwakiri bamusaanyaawo ne basobola okwezibika ebintu byonna ebya Buganda ekyo nakyo ne kiggwa. Njagala otuule embigere bya Ssaabasajja Kabaka essaawa zino ng'abantu bonna abali Emmengo ne beyeyasuubira nti bantu be baamulyamu olukwe nga bakolera Museveni nga meeting ezitula zonna zimusalira ntotta avuddewo atya kubanga tebaagala buwangaazibwe bubatawaanya. Agezezzaako enfunda eziwera okwetakuluzaako Mayiga, Sale ne Museveni nabali abali Emmengo ne bamulemesa. Kwe kumuteekako amagye agatamukkiriza dde okwenyenya ne bamuggyako buli kika kya mumbowa nga tasobola kwenyenya nga tana kyasobola kukola. Wabula ngenda kusaba buli Muganda yenna gy'oli bw'oba okyayagala Obuganda ng'oyagala ne Ssaabasajja Kabaka, kola buli ekisoboka mu busobozi bwo mutandike okulwanyisa Mayiga ewaka ne mu kibira. Osobola okukola ekipande n'okisula ewantu nga kivumirira obufutubbazi bwa Mayiga. Osobola okugula amajiga agenziriza. Osobola okukozesa omutimbagano gwo n'otandika okuvumirira Mayiga. Osobola okukola ekintu kyonna ekisoboka ne muba nga musobola okuba nti mujja obwesige mu Mayiga bwe muba mukyagala kufuuka Baganda oba nga mukyali Baganda. Lwaki mbagamba ebigambo bino? Nzize mbagamba Mayiga n'akabinja akali mu Mmengo bonna basinga obungi ng'oggyemu ab'olubatu okugana amanya g'ensome naye abasinga obungi Banyarwanda. Museveni bye yateekayo tebalina kye basobola kwagaliza Buganda. Bagamba lwakiri afazaali boonoona ekyo nakyo ne kiggwa. Omuwulidde ng'agamba nti kyali kyewuunyu Bwakabaka okudda kubanga ensi zino ABCD Bwakabaka tebwaddawo era babuuza lwaki. Ompulira kati mu kabinja kali ke nabagamba aka parallel state Museveni ke yakola ke yateeka Emmengo akakulwa Mayiga ne banne kegana amanya g'ensomye tontabaalanga siri kutabaalanga. Buli kimu mukikole kasita temuyingira mu byabufuzi byange nangeri gye nkola mu bintu byange. We twogerera essaawa zino amataka ga Buganda gonna agali e Mubende, e Luweero, Nakaseke, Nakasongola, Kayunga, Gomba, Buddu n'ebitundu ebirala gonna gagabanyiziddwa Abanyarwanda era nga n'abakulembeze ab'enkiza bali Abaganda bonna battiddwa. Museveni ataddeyo Abanyarwanda be abagenda okulondebwa okuva ku Siwa n'esooka mpaka ku member parliament nga ye ayongera kufunza nga bwadde eno ng'omumpembe Mayiga talina kyayogera olw'ensonga eno enteekateeka namutaayi kegenda mu maaso. Mukitegedde bulungi nnyo. Bwe mmala okutegeera ebigambo ebyo ne tudda wano. Ayogera omu amagamaga. Ayogera omu akola ki? Amagamaga. Sinnava mu kitabo wabula mbawa ne reference eno mu kabokisi. Omusajja mukulu atuludde abadde mu Buganda era ensonga zino azeetegereza. Wulira byakugamba wadde byadde bisimbuka ku ki? Ku misinde. Sebo mukulu mujebaleko. Kale munnange naawe jebaleko. Kale sebo. Emisinde gy'Obwakabaka egy'ensangi zino ogira bwotya olina ky'ogyogerako? Ate gya Kabaka emisinde tegikyali gya Kabaka otyo ekyamba zino bano batya kutugamba emisinde gya Mayiga tugende ku misinde gya Mayiga tudduke naye nze nalinga nziruka naye kati emirundi ng'esatu sikyadduka wadde ne mu nkuuka sikyagenda kuba ekigendererwanze kyakola ki kyambula tulinga abakuŋŋaanya sente zaffe era tutwalire bali abalyaz'amaanyi balye sente zaabwe kati n'olwekyo nze nabivaako njagala Mayiga akuŋŋaanye famire ye Mediesereka akuŋŋaanye famire ze abamukiiri bonna nga bwe bali awo ku CBS bwe bawagira ebyabalyaz'amaanyi yo Mayiga ng'akyazizza Mpuuga akyazizza ne Sseggona batudde wali abakuutira akadingiri mu Buganda
ekyamazima abasajja bali mu kutulyaza amaanya buli kaseera wesooka webuuze emisinde gye tudduka buli kaseera n'okutugujiza emijoozi nga kabaka taliiwo sente ze bakuŋŋaanya ziragawa obufunze tulinga abaddukira mayigani bali balinamu akakodyo kaabwe nti baagala babeere nga buli kaseera batukozesa ebyo ebintu nga kabaka taliiwo tujje tumanyire nti kabaka buli mukolo gwa Buganda kabaka takola ki tabeerawo era kikkaatirize kiri nti kabaka tutukyamulina ekyamazima singa tuba tetukyamulina kiki ekimugaana okujjanga naggulayo emisinde nga buli muntu yenna aba azze yeesunze alabe ku kabaka we abamu tuba tetugenze nakudduka tuba tugenze kulaba ku kabaka kati bwaba taliiwo taliiyo kiki ekitutwala era batugamba mujje kabaka yagenda okugiggulawo bwe tuba mu nkuuka nti mujje kabaka aggulewo omwaka tumaliriza tetumulabyeko ng'omutesitesi bw'abanga ateesetesita ekivulu abayimbi ne batajja obutebe tebabukuba wano bulijjo ne babumenya kati ne CBS etweringe baliddamu okubiranga nti kabaka agenda kubaayo n'atajja nga twasasudde balina tuddiza sente zaffe oba kikyo obutebe tujja bwonoona kakati n'ebyo nga tonnamaliriza kalowoozo kikoowa abannayuganda abakyagenda mu misinde nga kabaka taliimu anti kati abantu bonna ate tebasobola kutegeera ekyo kyogamba naye bajja bizuula luvannyuma nnyo oba tosobola kuwakanira mukazi nti atalina lubuto oba lweyongera mu maaso nabyo ne bya Buganda byeyongera mu maaso buli muntu kijja mukwata ku mwana yatugamba ti mujja kiwulira kyebo tweyanziza bale kusiima taata. Alright, mu bigambo byenjogedde mbagambye Mayiga ali mu kuteekateeka Baganda ekifaananyi kya Ssensekere. Mayiga ekifaananyi kyeteekamu okubamanyiiza nti ewatali Ssaabasajja Kabaka ye Mayiga ye kabaka aliwo, nti ne banakeera ku makya ne babaga nti Ssaabasajja Kabaka akisizza omukono mu ngabo. Mayiga ekifaananyi kye kijja sigalawo nti kati ye kabaka era buli kimu asobola okukikola nga bw'alina okukikola nga kabaka taliiwo. Kyova olaba yeeteekako ekitiibwa kya Kamalabyonna. Oba munfunye oba nomunaategeera bulungi nnyo ebintu Mayiga byakola kati kwe kubalaga nti mu butaliiwo bwa Ssaabasajja Kabaka Mayiga buli kimu asobola okukikola mu Buganda kabaka teyeetaagisa. Muntuula Museveni ze yamugamba ze batuddemu yamugamba gwekola buli kimu ekisobola okukulabisa n'okusobozesa okuba nti Abaganda tebajulira nti kabaka takola ki taliiwo. Kati gwe Omuganda ali eyo ng'otudde ku lujjuliro oli mu kulya matooke n'ennyama owoomero, ekifaananyi Mayiga kyasiiga mukama we Yoseri yakimugamba kisiige. Buli wamu weefuutiikewo ng'akajonjo akakutte atunula n'awunzisa omutwe. Abaganda bajja kumanyiira nti kabaka kati ne bw'aba tazze Mayiga buli kimu akimalanga. Kati lunaku lwe balijja obbaga nti Ssaabasajja Kabaka munnange bizze bubi akisizza omukono mu ngabo nga si kya bulijjo tekirina makulu nti era ne bw'abadde ng'abadde taliiwo era buli kimu kibadde kitambula. Agezaako balaga nti kabaka takyalina mugaso. Zino video mujja zijjayo, mujja zireeta muzizanye, ensi ejja kutegeera bye mbagamba. Nabagamba muliwo okutegeera ebigero bye mbagamba naye bimala ne bivaayo ne mwemagazanga kamagujja akasibe ku ggaali ke batwala okuwakisa. Asiga ekifaananyi nti kabaka oba waali oba taliiwo Mayiga ye Kamalabyonna era buli kimu akimalanga. Akontrolinga abataka, akontrolinga abambejja, akontrolinga abalangira, akontrolinga olukiiko lwa Buganda, akontrolinga ab'amasaza, akontrolinga ab'amagombolola, ab'ebyalo, bannabyabufuzi ababulira ekyokukola, yamanyaani asaanidde n'atasaanidde, so nga ate Nazzikuno
egyo tegyali mirimu gya Bwakabaka. Okubalaga ekifaananyi ekituufu, Mayiga yatuuse n'okuteeka omukono gwe mu butongole okutandika okulonda abakulu abataka b'ebika. Kitegeeza ki? Nti kati n'abataka gyabavunaanyizibwako. Kye mbadde temumanyi kye ngenda obbagamba mukiwulire bulungi nnyo. Enteekateeka y'omukulu ono alina enteekateeka egamba nti agenda na kweddiza obuyinza obulonda abataka. Awakana oli waddemu okuwakana ng'okozesa omutwe gwo, sikugaana. Era yagamba nga Mayiga alina obuyinza obusinga obw'abataka, so nga ate abataka bwe Buganda, era kye basazeewo tekiddibwamu. Mayiga njagala kutegeeza abataka be bakamaabo, nga tonnagenda ku lipootinga wa Ssaabasajja Kabaka, kubanga abataka bano nkiddamu, abataka bano bajjajjaffe abakulu ab'ebika. Be bakuuma entebe enkulu ey'Obwakabaka. Kati tosobola kugamba nti gwe banyinako obuyinza obubala ogenda balonda n'obbawa ebiragiro, tolinaako wadde w'osobola kutuuka mu bigere bya mutaka. Y'ensonga lwaki teri mutaka ate afuuka katikkiro? Kubanga katikkiro mukozi bukozi, talina kika ky'abazzukulu, ky'abalangira, ky'abambejja oba ky'abakopi kyakulira, naye omutaka akulira ekika kiramba eky'abazzukulu ba Buganda, gwe katikkiro okulira kika ki? Ndowooza otegera wakati wo gwe katikkiro n'omutaka. Omutaka y'empagi oba ze empagi enkulu okutuula entamu ennene. Oba ge masiga okutuula entamu ennene. Tolina kabeere mukulu w'akayozi okuba nti olaba nti akayozi katono, tolina w'osobola mulinnyira mu bigere, tekisoboka. Kyova baga nti tambula ng'Omuganda, otandikira ku kitaawo, nnyoko gye bamuzaala, gye bazaala kitaawo, jjajja wa kitaawo, jjajja wa jjajja wa jjajja wa jjajja wa jjajja ow'akasolya, ow'omutuba, ow'essiga, n'ofundikira ng'ogenze ewa jjajja omukulu w'ekika. Lwaki tebaga nti otambula ofundikira wa Mayiga oba wa Ssaabasajja Kabaka? Mayiga nkubuuza n'abafere bamwe bali Mmengo, kye bayita omutaka ne bwe tuba tulanya ffe nga bazzukulu bannambye basibuka mu bika eby'enjawulo, nze bwe mba nga ndi mu kulanya nanya mbalirayo wa mutaka Mazige yanzijaawo n'antwala ate okundaga mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka nti ono muzzukulu wange, so si Mayiga, si Katikkiro. Mu bufunze Katikkiro oli mukomba box mu Buganda. Abataka bamaze okulya, abalangira bamaze okulya, abambejja, gwoyoze bisigadde. Ekyo wenjagala osooka katosobola kuddira mukomba box mu Buganda ate ow'amateeka. Bannyinimu, omutaka nnyinimu. Era batudde ne Ssaabasajja Kabaka, ebyawe bateesa gwe tosobola bimanya. Olina kyeyitize. Niyo olw'okuba nti gw'oyagala okuteeka buli wamu ennyindo, bwe buzibu bwo, ng'era ow'akabano bw'abeerawo. Ayagala nnyo okuwuliza bye bitamukwatako. Nkubuuzizza bw'oba oli Muganda waawa atamanyi nti gwe Mayiga tolina wadde w'osobola kusonga ku mutaka ng'omusongamu olumwe, kubanga tolina kika ky'okulira. Okulira ani? Ndowooza otegedde obunene bw'omutaka.
kati toddiranga obusuuti obwawula ettaka lya Buganda kwegeraageranya na mutaka yenna kabe waakayozi k'omanyi nti katono oba waakatikko oba wakinyomo toddangamu wadde n'olunaku n'olumu toddangamu kwegeraageranya kumulangira na mumbejja yenna. Bano abasigadde baminisita b'osobola okwegeraageranya nabo naye omulangira omutaka tolina kubanga okubeera omulangira bakuzaala oli mulangira. Gwe bona otula mu ntebe emmengo n'ogaziya amagulu kumu n'okuteeka ennansana okula n'okuteeka ebusega ku roundabout ojja sigala nga bw'oli kubanga olina okumanya wookoma. Okitegedde mukulu? Okumanya n'okumanyira bibala byawufu gwe tokyagala kumanya wabula omanyira bumanyiizi era eddala kw'otuusizza eri okumanyira kwe kuweweeta empisa ekkundi. Ate nakugamba dda Mayiga noono kamukuzanyire nga sinagenda mu kitabo. Oyogera nnyo naye nga sinakula kwogera nnyo. Kansoke nkuzanyire ennyini gw'oyagala okuyisaamu olugabi oba gw'oyisaamu olugabi. Nfaka kansoke kuzanyire kano. Abasinga obungi wiiki wedde akantu kano nakazanya abamu temwakategeera njala mukategeero olwaleero kankabaddiremu. Mu Buganda omulangira yenna alindidde Namulondo bw'aba atudde mu ntebe yonna gy'aba atuddemu aba atudde mu kifaananyi kya kitaawe. Mu buliwo oba ne mutabaawo nkidde mu mpulirize bulungi nabagambye eno vidiyo si y'abantu balina ndowooza mpewufu. Omulangira yenna bw'aba atudde naddala oyo alindidde Namulondo oba omulangira yenna ow'entumbwe za Kabaka ali mu Namulondo bw'aba atudde mu kifo aba atudde mu kifo kya kitaawe mu buliwo oba mutaliiwo. Ekikolwa kyonna kyokola ku mulangira oyo kuba kuvuula Ssaabasajja Kabaka oba kuvuula Kabaka yenna. Mu misinde egiwedde Mayiga wayisa olugayi mu Ssaabasajja Kabaka n'otyoboola empologomento. Nawulirayo akavubuka nkali ku mutimbagano k'Embasagga naye olw'okuba si ky'abantu budde ate nga nkimanyi nti si Muganda n'ebuzaale bwe si Muganda saamuwa budde era nga bwe sitera kukola kubanga ensonga zino zenjogera si za buli kiyenje. Si za buli kiyenje kankabaddemu nkabazannyire mukategeere. Tukyalumbuye obulamu bugamba ki kansubire oli bulungi. Akantu kano saakategedde. Lwaki ono omwana bamugye mu ntebe ye ne bateekawo guno omuzingi. Mayiga ng'akyusa omwana ajjawo omwana ateekawo abadde ajja omugwira okumuwaaki haaga amukutte bukwasi ku ttama. Njagala okumanya kiki kino. Omwana omulabu yatunula. Gwe Kakeesa waffe tubadde tusaba otubuulireko kitegeeza ki? Mu miteekoteeko gy'okutuula mbagambye omulangira yenna bw'aba atudde mu ntebe mu kubaawo n'obutabaawo. Tosobola kuddira mulangira ng'atudde mu ntebe ya kitaawe n'omusitula n'oteekawo ensoole ezaaliwo ey'abatoolo ate nga nennyina si mukazi Muganda n'omugjawo gwo n'oteekawo ate ensoole ate nga gye mwagaleddewo singa musaanyawo Ssaabasajja Kabaka era kwe kuteekateeka kino ekikolwa kye wakola kya bujoozi nnyo. Kankabadde mukawulya bulungi nnyo. Empologoma ento yali etudde mu kifo kya kitaawe waayo weeyina okutuula. Omusajja najja n'agijjawo n'ateekawo ensoole. Kati kankubuulire Mayiga mu buto bw'omulangira Richard Ssemakokiro bw'alimu aba atudde mu bigere bya kitaawe wassajja tasobola kuliraana Ssaabasajja Kabaka.
era mu lutuula lutuyita olusero okutuula Semakookiro yalina okutuula okuliraana kitaawe mu ntebe ye okujjako obutasoma n'okubeera nga muli basajja banya totegeera Semakookiro abatudde embigere bya kitaawe Wasajja tasobola kutula bigere bya Mutebi neba basumika Wasajja tasobola kutuula ku lusumika Semakookiro kanka badiremu Tikyalumbu yobulamu ng'omwana atudde mu ntebe ya kitaawe bulungi kansubire oli bulungi akantu kano saakategedde lwaki ono omwana bamugye mu ntebe ye Mayiga kennyini najja ne bateekawo guno omuzingiriza n'amugjawo n'amusindika n'addebba ate n'oli bw'abadde ajja okumuwaaki haaga amukutte bukwasi ku ttama njagala okumanya kiki kino gwe kakensa waffe Mayiga Tulatu Wasajja mukulu alina ebirevu yazaala n'okuzaala mu myaka gye Semakookiro amusinga obuvunaanyizibwa n'ekitiibwa ekyo njagadde kikujjukiza David Wasajja apuuli omusajja omutoolo mu myaka gya Semakookiro likyali omulangira amusinga ekitiibwa n'obuvunaanyizibwa ekyo kyotamanyi toddangamu nga bw'omanyi nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro njala kuzannyira akatambi ka Richard Semakookiro ng'ayogera ng'atakutte kapapula talina kyakoze kyonna wabula n'enjogera yennyini gy'afulumyamu ebigambo ekulaga ddayo noonja obutambi bwa Wasajja ng'ayogera obulabo olabe nakana akoona omwana ojja kutegeera Mayiga kyatamanyi wulira abaana muyobera abaana balungi nga mweza batica bamwe abazadde bamwe mulina okubuuza Katonda baganiza omukolo omulungi Katonda bakuume era bawe emikisa n'okuganja very precisely mu bigambo byayogera nga biri calculated tasukka bigambo ngera Ssaabasajja Kabaka waatera okukola Wasajja akazindaalo ajja kubuulira akalo ne Ferinda byonna ajja bikubuulira kubanga si ye kyali takiri ono akiri ebigambo byayogera bibale abijja mu kamwa bitono nnyo naggalawo okwogera kwe gendo le video zono omusajja ng'ayogera David Wasajja ajja kubuulira Ferinda n'akalo byonna bibaleyo katusooke tugende wano katusooke ndowooza tudde wano katono nnyo ndowooza ne ku nsonga eyo njagadde ensonga ezo nzifundikirira awo ngendeko ate kuzitukwatako ffenna ng'abantu oluvannyuma nfundikira akatambi kano nja kufundikira nga mbasaba n'Abaganda buli omu gy'oli bw'oba oyagala enkyukakyuka mu Uganda nga musuubira ne mugenda mu kalulu musooke mugobe Mayiga Emmengo nga nenna bugisi mufungi bw'oba omanyi nti oyagala enkyukakyuka amaaso gonna gateeke kwaka akabinja kali Emmengo bw'oba oyagala Ssaabasajja Kabaka obulamu bwe bubeerewo sooka okwate Mayiga ku nkoona mukikole nga mu Abaganda temulinda Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe talina media talina kimuwambe nkiddamu kikkakatako Omuganda yenna wooli ayagala obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka abagamba nti we muligwa waaligwa yessaawa mugwe yabagweko saawa yakunoonya musajja oyo by all means okumukolako ng'obuyinza obulagira bwe mutakikola muli kyejjusa nga ffe aboogezi tubagambye ebyokukola nga muganya obitegeera nga bwe mwakuba akabinjako mukatandiseewo kati ebitundu 25 ku buli 10 wasigala ebitundu 75 nga birimu Mayiga ne gurupu gye mbasomedde w'osanga Mayiga mutwalaganye nga bw'oyagala taasa Ssaabasajja Kabaka taasa eggwanga Uganda bw'otakikola
olyejjusa emyaka gyo gyonna ate bali kubuuza obuganda bwali busaanyizibwawo nga ne Ssaabasajja Kabaka akisa omukono mu ngabo nga bamukisiza omukono we bali wakolawo ki? Bw'oba oyagala change mu Buganda nga bwe wali ogisuubira amaanyi gateeke ku mayiga essaawa zino. Okutaasa Ssaabasajja Kabaka amaanyi gateeke ku mayiga n'akabinja akali Mmengo. Naawe omuganda wambibwako ettaka ne watabawo omuganda munna akuyamba eyandibadde akuyamba musibe. Kati okutaasa abantu bano bonna, okutaasa Ssemakokero, okutaasa Ssaabasajja Kabaka, okutaasa Uganda, musooke mujje mayiga Mmengo bunga nina bugisi mufungize. Kola buli ky'osobola okukola. Asobola okukola posta, asobola okulumba omusajja oyo, asobola okukola buli kimu. Njala kubaza abazzukulu ba Buganda abatandise okukola ebiwandiiko eby'enjawulo nga mwemulugunya ku bufuge, obuwambe n'obuliisamaanyi mayiga bwakola ku Buganda. Abazzukulu ba Buganda batandise okubikola mu bika eby'enjawulo, mwebali nnyo mubalire ddala. Kye simanyi nti oba ebiwandiiko byammwe ebiraga okwemulugunya kwammwe byatuuka ewa Ssaabasajja Kabaka naye nga basinga obungi mbadde mbikoze. Nammwe abasobola okukola posta nga zivumirira mayiga, abayina amagye agenziriza, abasobola omulumba ku mikolo ssaawa kati yakwenunula. Nabagamba nti Obuganda jjajjange Embogga be yansomesa nti omuganda yenna ng'otaasa ddamula otaasa Obuganda, ekintu kyonna ky'okola tovunaanibwa musango. Akugamba nti otyoboola Obuganda era ovoola Ssaabasajja Kabaka ng'otaasa Ssaabasajja Kabaka tali kuvunaana musango okuggyako okwebaza nga olunaku lutuuse ng'omutaasizza. Tebaayo akugamba nti simanyi wa kitiibwa gundi ab'ekitiibwa agala okutta Ssaabasajja Kabaka. Tebaayo akugamba nti mumbejja gundi oyo mumbejja agala okutta Ssaabasajja Kabaka. Era nga nfundikira mu kkoweero ffenna tuli bantu tusobya, naye ekituleetera okusobya be bantu abatukozesa ensobi. Awo nfundikiddewo Mukama kuma beene kuma empologomento era omukingirize. Ssaabasajja Kabaka wonna wooli ebigambo byenjogera ndivunaanyizibwako ng'omuntu era byenkakatako byogera nga muzzukulu wa Buganda asoma ebyafaayo era alumirira Obuganda. Mbyogera nga nze n'okunoonyereza kwenkola kukola nga nze ku lwa Buganda ate nasooka kubeera Muganda nga sinnafuuka Munnauganda. Gwe atamanyi Buganda kye ki ojja kulwawo ng'okyana abakwayoza. Kankujjukizamu katono mu ddakiika 2. Gavumenti efutubadde mu Buganda terina kintu n'eki kyayo kiddamu. Mpuliriza bulungi nnyo. Gavumenti efutubadde mu Buganda oba mu Uganda terina kintu kyayo n'eki mu Uganda mu Buganda. Byonna byali bya Buganda. Omungereza n'akola omuvuyo. Parliament wetudde wa Buganda. State House 2 wezitudde za Buganda. Amakooti gonna agali mu Buganda amanene okuva ku Mugombolo okutuuka ku district gonna ga Buganda. Ebisale by'emipiira byonna Nambole na Kibogwa byonna bya Buganda. Wankulukuku bya Buganda. Amasomero gonna Mmengo Simanyaani gonna ga Buganda. N'ettaka University enkulu kwetudde ye Makerere ya Buganda. Kyambogo lya Buganda. Nakawa lya Buganda. Kiki mu 7 ne gavumenti yammwe kye mulina? Nga n'amakolero gennyini agaakolebwa ejjinja. Omwali amakolero agakola sukaali n'ebintu ebirala. Ensimbi ezagatandikawo zaali za Buganda. Obadde okimanyi nti industrial park y'ejjinja etandikawo gavumenti ya Buganda erina mu bitundu 7 ku buli 100. Museveni mulina ki? Mulina ki? Kiki kiriwo kimulina? Awo tuvuddewo. Mukoleremu kansabe obubaka buno mbulope nga sinabufundikira nyende kukirala. Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera obubaka buno. Njalo tuusa omukisa guno okuloopera Ssaabasajja Kabaka nti mu bizinga byo mu masaza go naddala agali ku bizinga
Ssaabasajja Kabaka abazaana bo abasinga obungi bonna Abaganda battiddwa era amataka gabagiddwako. Njala okuwaabira okutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka waliwo abasajja abeefudde Abaganda naye ng'ate abamu Baganda abakolagana abasajja batamanya ngamba bajje baserwajja okoota abasse Abaganda bonna bamala mu bizinga ettaka ne balyeddiza. Ne basajja bo n'abazaala bo bonna abavubi ku bizinga ebisinga obungi bonna battibwa ne basuulibwa mu nnyanja Nalubaale ne babulwako n'obuziikiro. Omuntu akulembedde ekintu kino bamuyita Kano Lutaaya naye yeyita musajja Muganda. Ono ayambye ebitundu 9 ku buli 10 abasajja Abanyarwanda okusaanya abasajja abavubi Abaganda n'abakyala Abaganda okutwala amataka gonna okugeddiza era oligenda okuddayo kuba olubu lw'ekigere Mukama bw'anaaba nga akkingiriza oyinza otutuukayo ne weewuunya abantu abasinga ku bizinga ebyo omuli Ssese Buvuma n'ebirala. Batta abavubi ku maato ne babasuula mu nnyanja amataka bagabajjako kiro na misana ne babatta era wetwogerera nti ebitundu 4 ku buli 10 bonna Abaganda ku bizinga ebyo battiddwa bijjuddeko basajja Banyarwanda. Kino ojja kufuna omuntu omusese anaasobola okutuusako obubaka buno ojja bufuna naye nze njagadde kukuwaabira kuluma kutegeeza bigambo bino nti ekiri mu bizinga okuli Ssese Buvuma ne wala kitokota si kisaanikire Abanyarwanda bagufudde mugano nga gwanswa okutta Abaganda nga tekuli wadde awondera. Awo tufundikidde. Tugenze ku mawulire agasave nange ndagawa eddakiika 18 tufuye wano. Njala soka tegeeza bannayuganda mwena gye muli nti mubadde mwena kye mutamanyi kansooke nkibategeeze. Uganda emaze emyaka gigenda mu 3 nga teyina gwe tuyita Governor wa Bank of Uganda. Naye njala bategeeza kino mukiwulire muyinza okkiwulirako butakiwulirako. Njala kutegeeza bannayuganda mwenna nti Yoseri yalonda Governor Bank of Uganda naye nga teyamulangirira ate tusobola mulabako wantu wonna kubanga akola kiro. Governor Bank of Uganda mugumutajja kutegeera nze gummanyi ye mukulu Nandala Mafaabi owa FDC Najja Nankumbi. Nkiddamu Nandala Mafaabi ye Governor Bank of Uganda omulonde mu kyama. Yagamba Museveni saagala kunnangirira mu kyama nsi kutegeera. Neze ngenda kukola emirimu gyange nkozesa auditing company yange wabula emirimu ngenda gikolanga kiro. Era Nandala Mafaabi abakozi mu Bank of Uganda olufunamu akawungezi Nandala Mafaabi ngayingira ne audit company ye ngayingira akola kye tuyita internal external audit eza Bank of Uganda okuziba ebituli ku nsimbi eziyingira n'ezifuluma kifuula ndenge n'ezibbibwa zonna emirimu agikola kiro. I'm here to inform all Ugandans as we speak right now. Hope nobody knows about that Museveni appointed Nandala Mafaabi as the new Governor of Bank of Uganda secretly. But Nandala Mafaabi told Museveni that I don't want to be known publicly. I'll work secretly, but I'll be working at night with my auditing company to audit each and everything so that I do that work secretly. So, ladies and gentlemen, whatever messes you see in the economy, Nandala Mafaabi is in charge of Bank of Uganda, but he works at night secretly. Mukitegedde bulungi nnyo. Era njagadde kibategeeze mujja kitegeera. Ina auditing company jukira Nandala yakolako mu World Bank kati ebintu by'okukyanga ensimbi abimanyi. Era ky'ovola abantu kati Embaale yayina bu microfinance Embaale yina ndoza almost 70% wa Nandala Mafaabi. Kati ne Bank of Uganda yakuba ebituli okujja okubala ssente zibabbye kola biki byonna naye nga tasobola kusayinika ku ssente ziri kubanga bano bakuba ssente ezaabwe zitambula mu saturation. Ekyo mukitegedde njagadde ensi nayo ekitegeere kiveewo. Ensonga endala buno obakanjala bugende mwena bannayuganda bali mu diaspora abali mu ggwanga erya Canada n'abali mu European countries njala muwulire bulungi nnyo. Wetwogerera essaawa zino bayiye Omunyarwanda mu nsi za Europe ne Canada
ng'Abanyarwanda bano beetoolodde buli kampu yonna eri bannayuganda basaba obubuddamu. Era nabo bajja bajjanga banoonyi babuddamu. Naye omulimu gwabwe kufuna information mummwe na kubawa butwa mpola mpola. Gwe munnayuganda yenna anoonya obuddamu e Canada ne mu nsi za Europe mwegendereze nnyo kampu zijjuddemu Abanyarwanda. Bano bakozesa passport za Uganda. Baleeta ebiboozi mu kampu banoonyereza abantu ab'enkizo buli nsi mwebali mwegendereze nnyo. Muntu gw'otamanyi tomweyabiza, sigala ku mulamu ogwakuleeta. Oli bwakugamba nti owaayo ova Uganda kyekyakuleeta mugaye kinnyoko yandeeta wano, simple as that. Mind your own business. Fa kubikwatako. Tomunyumiza nti ate nze najja bwenti, ate nze simendi wa people power, simendi biki n'ebizibu, no. Bwe mutandika okunyuma ebiboozi bino buli ky'omugamba kirikodinga mu mutwe. Jjukira Abanyarwanda bano Museveni byasindika balina ba agenti baabwe mu migration department ezeeze ensi. Buli ky'omugamba kyaweereza agent yoli ali migration oba lawyers. Kati ogenda otuuka mu interview nga ebintu byo tebitambula, kumbe gwe kennyini weekuwaako olugambo buli kintu n'okiwaayo. Lwaki temusirisaako omwaza mmwe? Manyi mundaba abaana bali Canada, abali abali mu Europe mwenna ne baasayira mu seekers mumpulira videos mujja ziraba. Musiriseeko ku mwaza mmwe. Ekyakutwala okimanyi kiki ekikwete kuzuguza ku munnayuganda muno ombula eboozi simeze najja wano okusoma ekola kibi bakubega ne babulya bali abasajja bali mu migration nabali ne babulya bannaabo Abanyarwanda bali mu system. Ogenda kube nga application etituuka, application teyitamu baga eboozi bwe tebikwatagana, kumbe oli wamubuulira dda buli kimu kyonna kuba mwagala nnyo okwogera ebintu mu sirika kiki ekikwogeza ebyama byo. Kati mbategeezezza olire mwanajja ng'ayogera Oluganda ng'alukubamu alwogeramu n'ebisoko nga takubuulidde buvubo na buddo. Nakugamba Omunyarwanda abulira Muganda Abahutu, Omuhutu abulira Muganda, Omunyarwanda gw'otategeera singa obubiye mu Hutu. Walakira mmwe temuwulira. Omunyarwanda singa obubiye mu Hutu kubanga ayibulira bantu. Omunyarwanda Omuhutu abulira mu bantu, talina afaanagana n'Omuganda, afaanagana n'Omusoga, afaanagana n'Omunyolo, afaanagana n'Omutoolo. Gw'atasobola kufaanagana ye Mulugwala. Ono omwangu okulabona n'ennyinde mulinga omuno gwa gundu, muno gwaki mulinga sausage bano abawamba balina embezi balinga ezaggoonya we batuusi. Awo bangu kwa identify ne bwakubuzo ganti banti babigula n'okubugula balina hips oyo mukuba babawamba bangu kwa identify kati bagenda bajja mu system kuba they are easy to be identified. Kati bakuletera mu Hutu bwe mufaanaganya figure endabika endowooza n'entegera kubanga Abahutu bantu nabo basomesa bitegeera simanyi. Abahutu bagwa mu ttuluba ly'abantu abantu group. Era Omuhutu asobola okubuulira nga gulowooza olina muntu muli kumbe ne Munyarwanda. So mutegere ensonga zino bulungi nnyo. So nammwe mbagambe mwebereremu abali mu kampu eyo za mukitegedde bulungi nnyo. Alright. Abaganda mbali temule kyemmanyi. Era na kino kiyoka kiropere Ssaabasajja Kabaka n'abakubadde badde nzeeko n'omu bonna. Ssaabasajja Kabaka era nsaba Kukulu Makutu nti mu nteekateeka Namutayiika Wasanya Kalukya Sipita Mayiga gye yajja naye ekifere ekyapa mu ngalo. Butyo waliwo omulangira omu oli olulangira amanya natakiddeko omulangira omweta Joseph. Yagenda mu kooti n'awaaba omusawo ng'awaabira Buganda Land Board ne Mmengo ng'awakanya Abaganda bawe ekyapa. Oba bawe ekyapa ky'omu ngalo ekyaliizi. Era omusango n'aguwangula bulungi nnyo, kooti n'egamba Mayiga taddamu kukola nteekateeka yakugaba byapa mu ngalo. Tewakiwulirako mu mawulire wonna kebere ku TV omwami ono akyagaba ebyapa bino naye mwenna abafuna ebyapa bino kooti yabigoba byonna bifute biriyo tebiri mu mateeka nkiddamu. The one Prince Joseph open a case against Buganda Land Board
and Mengo against Chapa Mungalo. Prince Joseph won the case, and the court directed Mayiga and Buganda Land Board not again to issue any Chapa Mungalo. It is against the law. But Mayiga is still doing the same with Buganda Land Board, issuing Chapa Mungalo. That is wrong. Chiri mateka techikirizibwa. Kati go Muganda aliyo simanyi ne Chapa Mungalo bichiyo ina chifu byonna bifute bikirizibwa mateka omulangira Joseph yakuwangula musango ogwo. Mayiga bitu bina byakola bya kijayi ya kife kyovola batasobola byogera mutegedde bulungi nnyo. Ndowooza kambategeeze mwenna bazadde. Nabategeeza mu video yange y'olwokutaano n'olwokusatu nti omuzadde yenna gy'oli ng'ozaala omwana ssemateeka ya Uganda ak'obuvunaanyizibwa okuba nti omwana gw'omwina ak'obuvunaanyizibwa. Era negamba nti Ministry of Health terina buvunaanyizibwa ku mwana ogw'olina obuvunaanyizibwa. Nti era omwana ne bw'aba alwadde tosobola kukubira Museveni wa Ministry of Health ekigaa nti munyambeko omwana wange yalwadde, tekisoboka. Era ne bwafa gw'omweziikira gw'omanyi bw'ali ne bw'asula. Olw'okuba nti abasajja bano batambuza enteekateeka y'abagulumeeru ey'okukendeeza omusaayi wa langi enzirugavu bagenda mu maaso n'okusibaga abaana bammwe. Kale gwe omuzadde amanyi omwana bw'asula ne bw'omukuziza okutuusa awo tokkiriza mwana wattu kugema mwana wo. Ebigambo bino byange mbivunaanyizibwako nga ntaasa omusaayi gw'abaddugavu guli mu Uganda abategeera. Sikulagana batategeera era gwategeera oli waddembe okulowooza byenjogera nti si bituufu naye ekiri atabaala kikiri n'asigadde waka. Nga bw'obeera ng'olina omwana wo n'alwala nga tolina gw'ogenda kukubira okuggyako okukwata mu ndya nga n'oggyamu obuuma n'ojjanjaba omwana nawo. Togeza n'owaayo omwana bamujjanjaba oba bamujjanjaba bamukubye bamusibaze kwate genda ogguleko omusango ku ssomero eryo oba ku Ministry of Health kubanga obuvunaanyizibwa busigala bubwo. Ekigendera kya Museveni kyakendeeza nnamba y'Abaganda bali mu Buganda yeddiza ettaka nga bw'akikoze mu bitundu Kayunga, omuli Luweero, Nakaseke, Mubende, mu bitundu by'eyo Sembabule, wa yonna eyo bye bagenze bakola okukendeeza Abaganda kati bataddeyo banyalo ne bagenda era mugenda kulaba kuno okulonda ku mugenda mukula mu kugenzeemu. Abaganda bagenda okujja nga bwe Parliament bakiikira ebitundu byonna 99% bagenda kuba Banyarwanda mu nteekateeka yaabwe. Kale gwali eyo kikkakatako okwekuumisa. Omukulu ono yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino nti bagenda tuggulako omusango olw'okuba twagaana abaana okugemebwa. Mukulu Daniel Kyabasinzi ne mukwano gwa Diana Atwine muli baddembe mwebale nnyo abaana bagenze ku Twitter ne mugenda ku kibanja kya World Health Organization ne muwabirayo Diana Atwine. Njagala nolwe mudde mu kikole mugende ku Twitter handle ya World Health Organization mu postinge video eyo muteekeko ebiwandiiko ebigamba nti omukyalo ono ye Permanent Secretary of Health wabula mufunze akuba abantu eddagala ettakkizibwa mu mateeka ery'obutwa erya yellow fever era ng'agamba nti abantu bonna abatakkirizganyiza na kwegema nabo bonna b'ofuluma eggwanga bagenda kusasuza $150. Mukulu Daniel Kyabasinzi ebigambo bino byogedde njala kuddamu kugamba bw'oba oyagala lutalo nange ojja ddufuna mpaka ku luggi ate nze sitiisibwa bwe mba njogera amazima ekyo kinoonyerezeeko kabazanyire bwe yagambye. Tubadde tusaba poliisi ewe interest mu abadde batambuza amawulire agatali matuufu kubanga okwonoona eddagala n'okuleeta abantu okufa kubanga tebafunye eddagala tuufu. Poliisi yantuyambyeko ebabuuze gye bazze obubaka obubakozesa ebayambeko okulondoola bye boogera obukakafu bwabwe. Ogenda omusujja gw'enkalakata Mukulu okwambala galunti tekitegeeza nti gwe osinga mu Uganda oli musajja Muganda. Bw'oba totegeera lugero luli wakati wa Muganda na Munyarwanda ng'oyagala bange nti simanyi ogenda teekawo private investigator investigating bwe nafunye information ekwatako ne famire yo. Mukulu bw'oba oyagala lutalo osobola oddukuleetera mpaka mu kitanda kyo wakati ky'oba okola tuze entwingiriyo n'omutwe guguteeke wansi. Nakugambe mugambe kula bw'oba oyagala lutalo osobola oddukuleetera mpaka ku lujjiro mu kitanda kyo n'abaana bo gye basomera
kubanga singa buli mwana wa Muganda afa mweno season tusobola mukuleetera ku lujjiru n'abaana bo tumanyi gye basomera ne mukazi wo tumumanyi ne nnyoko tumumanyi wasoma obusawo ne wasomera mu history wasoma public education wasoma biki buli kimu omanyi kye bayita cold war. If you want to mess up with some Baganda, you are messing with the wrong people. Terimugenda kutta abantu baffe tusirike. Omanya amazima eddagala mu kuba baana b'abantu fu atujja otiisatiisa. Ngenda tekako private investigator investigating rumbuye jya amawulire agakatangana ku byeddagala ne family yange ne byayogedde nabijja wa nnyoko ne wakitawo mugongo bavu kati bwoba oyagala lutalo genda muteeko investigator akasanke kakulemye okumaanyi okukamala ebyo yanga atojja wekane nti mulete ne ŋŋanga gwe nkutandikeko oyagala kululeta ku mmeeza nakuba covid oleta yellow fever goza lwaki ono Munyarwanda si yayogedde era balese gwe kyabasinze gogo balese ate ogenda okwogera ng'ono atiisa obulinga yaseka kubanga akimanyi yakusudde yakusudde mu ttanuulu muri kusaza muwa musolo mulidde mubwegedde mukuba empiiyi oyambadde omanyimu abasajja bambala bugalubindi mwetandika okulabisa abantu abasigadde mu tebategeera galubindi za maaso nga omuntu alina amaaso abali short sighted ne mwambala galubindi zino okulabisa abali abalaba nti mumuliwa bategira byatedda tatu maite bambala galubindi bebategira kumbe galubindi zino muzambala nga amaaso gamwe mafu nga mwetaga kuteka ko lensini zisike ebigambo bokula abantu ne kale entufu ne angeze entufu mutambulira kati gwe simanye la galubindi zo wazambala kutiisa abantu kubola abantu oli wakitibwa asoma obo wazambala nga oli mulwadde temudda mu kutiisa abantu gundi gwe Daniel kyabasinze wagenzo okwogera bigo lwaki dana atwino mu kyalo Munyarwanda yasese nga goyogera Omuganda kubanga you are talking bullshit against your fellow Baganda. The mission is to eliminate Baganda batwerezi Baganda or to reduce their number. You are Muganda and you are used. Lwaki yesiya zinabyogera yakusekeredde ulira tubadde tusaba polisi ewe interest mwa badde batambuza amawulire agatali matuufu kubanga okono neddagala n'okuleeta abantu okufa kubanga tebafunye eddagala tuufu polisi yambiyeko ebabuuze gye bajje obubaka bakozesa ebayambeko okulondoola bye boogera obukakafu bwabwe ogenda omusujja gw'enkalakata Omunyarwanda kutunudde kuba yamanyi mbishana bire bigatongera bito okulya n'abalangira tekikufuula mulangira okusula mu galaji tekikufuula motoka n'okubeera mu kiyumba ky'embizi tekikufuula mbizi kati goli mu kiyumba ky'embizi wefudde embizi abaana bo tumanyi basomera mukazi wo tumanyi akolera maama wo tumumanyi kitaawo tumumanyi bw'oba oyagala kukuleetera nawe tuuka okukunoonyera mu ofiisi oddukemu tusobola okukikola mweyo Uganda di fragile ogema abana ba poliisi batte kubanga Buganda si Buganda timulimu Baganda bokka mulimu abalugwala mulimu abadinka mulimu abateeso mulimu abachapadola mulimu bonna mubakubye eddagala ojja genda osinika ebinyo okubo eddagala litta omwana w'omuchapadola omukusabira omukalamo gyali mu poliisi ajja kukuba amasasi kuba obulimaawo ojja kulya ng'onyooka ng'emberenge ziri mu gundi mu popcorn machine nga zisiridde gonza okuloza nti odiringa n'Abaganda bokka ojja kuba omwana w'omusirikale eddagala afe ajja kuleetera omulamu mpaka wamwe Kabowa enamba yiyo bwaba yagikyusizza ngenja kufuna endala enamba yiyo anodani sempo gwagitaddeko yiyo kali kasinisa onye gwovodya olinganga awuta obuugi mulumbe ojja kuba omwana w'omuntu eddagala agenda akunoonya kuba ennyondo ku mutwe gwabamu balire basoma bali mukubi gwowo temugemye neggoze bakuwadde musimanyi biki gwe private investigator muteekeko kuba nkitegedde bwogera kikola akasanke kakulemye okumaanyi okukamala ebyo ate oleeta bw'ate muleete eŋŋanga eyakuwa omulimu 7 yaddemu ate kati gwayambala ndawo erimu ebituliro okuba buli minister of everything bwogezeeko
ne bugamene bekyusolo nzije Kampala watuna kyosobola kunkola ate nze nakulya mu ghetto nkuwoninga nkubuulira kyensula nkisusobola bwondeetera olutalo ndikuleetera ku luggi zotolwa terulinga sibateeke ulingia balawe nfufe fumuka mu bbanga tugenze bagenda okubuuza niyo yagenze tumusajja bamututte kyo nkikuwe kwezanyira ku baana b'abantu obwana bw'abantu enjala ebuluma tebusoma tebulya busajja watu butambula mu makya ku nkuba naye bosito bulina mirimu mbukuba eddagala kuba mwana waani oli eddagala ozze n'engalabi tugenda basi ogenda sibaani omwana omuntu singa afa nga mukubye poison wate ogenda bagamba ki Danilo kyabasinze genda hampola mugane private investigators mego watandika sente gendo zigulemo bupiira ati musiba muloji mukwegandanga gendo zigulemo bupiira limefuna sirimu otherwise ojja kufira bwerere gende omanyiyo nensobola okulumba ku ground woli nenkufuna oyinza okuza nensobola okufuna ojja kuba omwana w'omuntu bantu batandika okufa bagalumbu yatugamba ono wagira bakuba abantu eddagala ojja kunoonya woddukira nga tokyasobola kulabawo enamba bangambye wagijjeeko Silvia Senyo daga enamba wagijje kana kitegede wagijje nebo nofunira mu Airtel ngira sindika abantu bano bomu eri mu MTN bano nyenda bajjo wandisiza mu kujongera kozesa ya mukazi wo hani ya mukazi wo ngenda jinonya wamana akulaba kakatona abakyadde mukirizo okugenda kwange kuno tusinkana kuna ko rebel ku satu sawa sijja kuba bbiri buli omu yeekuume gyali mukama bankuumire mukama kuuma Ssaabasajja Kabaka kuuma Buganda enkwezenge zonna nazo zigende ogwange ngokozi sina kimanjibwa mweraba